Yes, mukasiaka tugenda kuba twolekera ekyatuleeseewo olunaku lwaliro. Tugenda kuba twolekera kasema kagenda kubeera ka simple love story, kagenda kubeera ka romantic drama. Mu video gy'osobola nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Era nga batugamba nti Paramount, Sky Dance Corporation bakutuusaako sema gye tugenda kuba nga twolekera olunaku lwaliro. Batugamba Constantine Film nabo beegasse wamu. Naye nga sinabagenda nandyagadde ogezaako banjulira patanafu mupya eyatwegasseeko abayitibwa Nelly Sheds. Bw'oyagala galubindi ez'amatanta, oyagala glasses ez'amasali oba prescription glasses oba weetaaga glasses zinasobola ogezaako okutangira obutalwala maaso, noonya abayitibwa Nelly Sheds ate nga batuusa eziri original. Baguza kinoomu mpozi ng'ogasseeko n'okusoboza. Twolekede ekyatuleese. Batugamba Constantine Film Productions ne Ronnie's Entertainment sinkalibwa ku Xavier Plaza. Tusiako sema gye tugenda okuba nga twolekera. Waliwo eggaali esembera tutandise bagenda maaso tunnyonnyera embeera y'obudde. Era nga batugamba ku kyekeeya. Ono yaleeta eggaali n'abagamba nyina oteekamu ku mafuta. Anti twetaaga ne ku byokulya. Okay. Ani agenda okugula bbiya ekiro ky'olwaliro kono sinze. Okay. Hey, I guess I'll give it a try. Yabagamba tewali tabu kuno kangenengezeeko nabo banaasobola okugula. Tofaayo engeri gy'oyambadde bugaalubindi bukulabisanga omuntu omukulu. Ono yagamba nzigulirawo nange njagala genda kojoba. Kakeno bano baana balina gye bakwate ku bugendo okuba pate. Baayitawo ono agambye agenda kojoba. Oli bamugambye kati ku luno gwagenda okugula omwenge tebannaba kwetuuka kugula mwenge. Myaka gye balimu tegibakkiriza kugula myenge naye ofeekinga. Girlfriend wamugambye engeri gy'oyambadde obugaalubindi kikulabisanga omuntu omukulu. Kati ono mukazi watu ye bwe yajja munda yajja eno muka aisle bakitwandiise eno mukakuubo ku seerimu okuli buno obunanku bukebera embuto ke yajjawo. Era bw'akajjawo n'ayita mu ngeri ya kimpowooze n'agenda paka emabega eno mu kinaabiro. Mukazi watu alabika yalya ate bye yalya alabika tebyali bisabike yalekera biyinza okuba byazza omuzigo. Tuzze ku kikujjuko gye baali bakwate kuba okujja ku beach. Bonna baali batuuse erudda anti sooka ofunekoko nedda leka naawe tombowa gwe gugenda okubeera omulimu gwange ngenda baba w'ekyo ky'olwaliro. Leka atondeka kubeera nzeka mu kino. Olinga agamba nti onyumirwa ntamidde. Nedda sigambye nti nkunyumirwa otamidde jasi njagala nnyo mugani atamidde oyo mwagala nnyo ankolera. Waye gwe kuli sooka okwate kuba ojja erudda. Ina boyfriend we muntu wa masanyu. Kati ate alina kyaliwe alina girlfriend ate girlfriend sister we. Naye ate ne sister walabika muntu wa bintu bya excitement. Kijja kiri okubanga ffenna twakomekera n'abantu abatatugwana. Kuba bye banyumirwa birala nnyo ku byaffe. Kreyaza amaseri kyaliwe n'amugamba Jona. My sister has it in her head. Umanyi sister wange akina mutwe kagamba nti ekyo ky'olwayo kye kigenda okubeera ekiro. Kyavaako embuzi. Tungamba nti ogenda bikola ko nedda. Siina kigendera kubikola kyo ky'olwaliro. Ekyo nkuwa kigambo kyange. Anti weebale munnaayo oyo muto wange. Saagala agezeeko okukola nsobi. Babayita. Manye ekyo ky'olwayo siri mu mudu enywa kakawalagi. Anti kwata. Ako ka Pepsi. Okay, weebale. He didn't mean what he said. Nze kimanyi byabadde ayogera abadde tabitegeeza. Atamidde mu butamiizi. Ayinza okuba nga mutuufu nga munyumirwa ntamidde. Nedda si ekyo. Si mutuufu. Nze ku saidi yange tewaliwo version ebowa mu ggwe. Oba otamidde oba totamidde osigala oli wa kabi. Nze bwe nkulabanga. Ekikwasa ennaku kuno nze gw'olaba ndi lubuto. Aliggwako alina kalefigi. Katonda watu. Bula bano baana basomero. Naye ku saidi y'omukazi watu byayonoonese ngenza okwekebeza ng'alina kalefigi mwe kali kakampinze. Nagambe tulekedde kalaso tulekedde ka romantic drama bakayise regretting you ketwolekedde. Laba kali ebbanga nga lyetoolodde tukwate kuba okuvaayo. Bakulengeza amaka amanene okuzaama era nga batugamba oluvannyuma lw'emyaka 17 nga gimaze okwetooloola. Mukazi watu yali ludda nga asiriikiridde. Birowoozo biri wala okukamala. Ntiba teziri busa olw'omuluka eyajja ewaka yamujja ne mu birowoozo. Kali mwali mujjiddemu Jona ne sister we. Bajja emabega mu backseat. Balina omuto
balinayo omuwere. Wow. You want to go see your auntie? Jangu gena sikana anti okuba olwaliro mazaalibwa ge. Look. Jatugende. Amatumulese yuno. Hey. Mugamba kimwe. Hey. Lekera okoze ebintu lero mazaalibwa ago soko kwata omwana. Hi. Ogamba otya. Oh, it's bad enough that you make your own cake every year. Kinkwassinako okubanga buli mwaka weekolera keeki. Yeefumbira keeki ye y'amazaalibwa. Lekera okunjajinga va wano. Thought of you as a dish doing kind of gal. Ngeri gye nakuzaamu nali simanyi nti osobola n'okwoza ebintu. Maze ofikisinga gye tugenda okwokyera ennyama. Ono ye boyfriend we baawe. Always. Okay. Oh, you're just. Najja n'aseka na mulamu we ogamba ki gwe ko n'ogamba ki. She's supposed to be home by 5. Clara ali luda wabadde ateekeddwa okuba nga yatuuse waziba 11:00. Nakirabika lihaso zaamukutte. Your birthday, relax. Leero mazaalibwa ago ngenda kusaba okkakkane kono ndi mukkakamu. Yes, thank you. Namuwala waayitibwa Clara. Dumpin. Mukulu yajja Njona. Gyebaleko. Hey. Gamba ki gwe. What's up, man? Kabulaza. Here? Gamba ki kabulaza. Oli kiriya kono ndi kiriya. Do you... Nkuyambeko? Oh, actually, Wandyagadde anti kati nkaliza ku masuwaani. Genjoza gookaza. unleashed something crazy. Ono nno alabika His diaper. kyoba omanya mu pampa alabika akozeemu ezzike. Thank you, dude. Baamumuggyako. Be right back. Okay, Claire's not back soon. We start without her. Ono yagamba Clara bw'anaaba tannabatuuka tugenda tutandika wadde waali oba taliiwo. Ensonga y'okujaguza amazaalibwa ago tugenda gitandikako. Aya. Oh, I hate that door. Oluggi olwo lwantama simanyi ngeri gyesobola dutereezaamu. Hey. Owange. Jonah and I decided to get married. Okimanyi Jona nange twasize tugenda kufumbiriganwa. Proposed? Yakusabye obufumbo. Well, I mean, no, not exactly. Tannaba kunsaba bufumbo naye But discussion twakyogeddemu nze naye. for it to be our next Kimakinga sense okubanga ye move gye tuba tulina okuddako. romantic. Siganyi kiri romantic. Naye alabika si musanyufu. I'm sorry, your proposal was better? Kyogamba nti gwe proposal ye yali better. Si kye ŋŋambye. This guy in high school, and then you didn't see him Ono Guy wamumanyira mu high school n'amala n'ayitamu. once at his dad's funeral. We used to Mwegattako lunaku lumu ku kufiirwa kwa kitaawe. there for Kitaawe yali afudde lwegattako naye. Abadde amusa okumala ebbanga akomyewo kati. Kati mbanga tono uli oyagala mufumbirwa. Ani kati twazadde omwana. And you and Chris got married? I mean, Namwe si ke kasiya ke kamusiye engeri mwakikolamu. for me? Tosobola kwera musanyufu ku lwange. I'm sorry. Kale nsonyiwa. Of course. Nyinza okubanga ensonga mbadde nziwanvuyiza nsonyiwa. It's really Sina buzibu ngenda kuyozaayoza. Ekyo kyenjagala beera musanyufu ku lwange. good maid of honor. Saagala ogezeeko kuncriticinga. Nkusuubiza nja kubeera good maid of honor. Where is Clara? Ye Clara ali ludda wa bannange. Tudde ludda. Waliwo ali mu ggaali. Mwana wa bwala myaka mito. Mutiini. Taddeko omuziki ajja aguggunda. Bali wano akasimu nga kavuze maama waakuba. Maama asooka ndeke. Manya akaseera ako ng'oli mwana wa bwala myaka gya kitiini oli mu mmotoka emmotoka ekuba omuziki. Kali aba agenda. Alina sseruganda gwe yalengere yali ayimidde ka signpost. Wabula sigenda kyuka. Sigenda kyuka. Genda okulaba nga Roodi akyamutunuulidde. Agamba owaayi. Muvubuka muto. Yasooka n'ajjamu bino n'abiteeka emabega alina ebitabo bye. N'afunayo ne kisipule. N'amansamansa omwo. Manyi bw'obeera mu mmotoka wekka mbaamu emize gy'oba okola. Mbeeramu emize ezize kati ng'emize gy'abakasuku. Kasuku bw'abeera mu mmotoka yekka n'omala oyingira mu mmotoka ng'abaddemu yekka. Oyinza ogiddukamu emisinde. You burying bodies out here? Simanyi oli mu kuziika mayiti. Yeah, come here a sec. Era ddala kyendiko soko gy'onyambeko jangu. Right, not get involved in whatever shit Ekinyimiriza kusobola kuyamba kutwalako si kwegatta mu bintu byo by'okola. you doing. Okola kisebo. Hey, you, come here. Jangu nkulaga ate onoobirabireeyo. Birthday and I'm Leero mazaalibwa ga mmange olwedde ndi kikeerezi. Before I get caught. Jangu bifo nga tebannaba kunkwata soko gy'onyambeko. Jangu. Bamanyiganye? Nesigamba nti ate bamukwana abali awo. These shoes aren't meant. Buno obugatto tebuteekeddwa kubanga bukola ebyo by'oyagala kunteekamu. Ezo sina ngatto naawe ezo sapatu. Dealing with city limit sign? Kati obba busite limiti sayini. No, just moving it. Ajja simbadde nkategula. Giving you a ride is one thing. Being Okutwalako siganyi naye okwegatta mu bino by'okola bimenya amateeka. Nkwatiraako obadde ki? Tudaba na kumanya kyengenda kukola oli mukaya nakwata ggwe. Yagamba tufudde. Buuko baba abaaki. Kalina alyoka amukunnumbisa ne batambuza ebigere. Okay, so my Gramps, he can't get out much. Yagamba jjajja wange sigamba nti atambula nnyo. So I've been coming out here every day, moving the sign little by little where no one notices.
yagamba kana akapande mbadde nkategula okuva eri nzija nkatambuza mpola mpola. Baba no. You okay? Kiki sapato atooza tekutuse. Nja kugulira endala. Nja kufuna tugule endala gyatugende. N'akasiwa n'akaleeta n'akateeka erudda. Okay. Alright, perfect. Kati wano kiba kikola. I'll take that right now. Tewali tabu kati tugenda onvugeko. Sobola okunzizeeka. Mbeera ne jjajja wamugambye jjajja mulwadde. Kati agero gira bwati mu kitabo. Oh, all A's? Byonna byonna ofuna enjereere. Come natural. A little bit of. Oli mugezi oba akono byonna. Oh, is this nosy? Sorry. Weetinkula nnyo. Child syndrome. Kizibu kyakubanga wazaalibwa bwa nnamunigina ko nange nazaalibwa bwa nnamunigina ewaffe naye seetinkula nga ggwe. My mom would flip if she knew how serious I was about acting. She thinks Yagamba nti mama wange senga bukya ku makya n'amanya nti siri mulungi mu acting kiba kimunyiiza. anywhere. Kubanga nsuubira ogenda okuapulayinga mu. Gramps is insistent I apply to UNCSA, but Nange jjajja alemerako agamba nteekeddwa okuapulayinga mu UNSSA. a horror movie, scary, so. CSA is my first pick for drama school. Nange ly'essomo linasooka yunivasite gye nalonda ogenda okuzanyira katemba. Toyagala genda eyo. Abaali wano Shelby ng'akubye. Hey baby, girlfriend we. No, I was just on a Nera just mbadde ntambula kuddaka. Right. Ne wabawo jama. just some dude. Jama ro jama tuteko. Yeah. Mbu jama. Kale nja kwogera nawe tujja kwogera oluvannyuma. Simu n'agijjako. Jama. Dude. Sebo mpise jama Now who's being? Kati ani alingiza mbita mukwatako. Yamuvuga. Nagambye tuli ka simple romantic drama. Tuli ka simple love story. Ninga ate kalina omulamwa era ojja kafunamu ekyokuyiga. Jasi gwe tula butuuzi kakkana wuliriza. Tugenda kavuga tugenda kamulungula mpola mpola. Kati nga batuuse wano. Vaayo. Not what you were expecting? Kino si kyobadde osuubira si bwe kiri. My wallet's inside. Waleti yange eri munda. Things you call shoes. Ngenda kusasula ebyo byobadde oyita engatto sapatu. Lie to your girlfriend? Otera okulimba girlfriend wo. Well, if it saves me from a Bwe kiba nga kisobola okuntaasa n'atambuliriza kana na kataano. Super Baaba kika. relationship. Olabira kirabika mulimu relationship okubanga olimba girlfriend wo olwokwata toyagala akubuze bingi. Oye jjajjange gwe mbadde gambako. Bayingira jjajja nno. Muzzukulu osuubudde. Abadde yeefudde yeebatiza gabbo waayi. Yaseka busetsi n'amuleka. Kali amulese munda asobole omuwa akasente agenda agule sapatu. Kuba sapatu zikutusa ali naye. Kali agenda otuuka munda nga kituufu lebe Karoli aganye ebitu bya sinema. Yabadalooza oba osanga alimba. Look, if those cost more than $10, you've been right. Bwe ziba nga zisukka ku ssente ez'enkwado ojja kuba onzibye. Okay, I've got a job. Take the money. Twala akasente omulimu nnina. Yeah. Mbadde si kwata naawe. N'azimuteekamu. Kuza amaaso gye kali. Okay? Pleasure doing business with you. Kiba kirungi okola bizinensi naawe. Oli musajja mulambulukufu. Guess you weren't kidding about film. Wabadde tosaaga ku bya film school. About that. Lwaki mba nsaaga? I don't know. Kimanyi naye. Being an actress can sound kind of silly sometimes. Kuba ku sayidi yange nze okubeera munnakatemba oba omuzannyo wa sinema kiwulikanga ekyobusiru. Kono sikiraba mu busiru. Kiryoke kirikiriya. Shelby n'addamu n'akuba n'asooka agituga. Dude's key to leave. We bituuse kati ono jjama akuleeseeko kaagende. Osobole okwogera ne girlfriend wo munnange. Ndabika nze kulemesezza. Baavaayo. Don't you take your meds? Jjajja oli mukumira ddagala. Skip down on me. Anti munnaaye okuva maama olwo yanzirukako. She died of a heart attack. Yafa hati ataaka mbu okuva jjajjawo omukyala we yamunukono yafa hati ataaka. Kyonna kyekiri yandekawo. Tonywa sigala. Those don't grow on trees. Oyo sigala tebamujja ku miti. Anti n'amawuggwe gennyini. And I teach you manners. Saakuyigiriza mpisa. Togenda kunnyanjula. This is Claire. Wamma mpitibwa Clara. my friend from school. Claire, this is. Kyali wange ensoma naye ku ssomero oyo jjajjange gwe nabadde gamba. Who is this? Ate ono magujja. That's Charlie. Charles, if he misbehaves. Ayitibwa Charlie. Clara Grant. Clara Grant
Yeah. Otegedde otya? Tell my grandson Clara Grant, my cigarettes, I'm rescinding his inheritance. njagala nkugambe muzukulu wange akanyuze ka sigareeti kange namuggyako obusika. His heir. Yeah, heir which you will not be inheriting. Biki bye ngenda osikira okuggyako empewo kuona empewo nayo togenda gisikira. Clara, Clara, I'd like to hear some Miller story. wandiyagadde okumanya ku bikwataganako oyo munnange nnyina w'ebiboozi. Miller was 6 years old Omanyi bwe yalina emyaka 6 egy'obukulu because the automatic. bwe twagenda mu sitowa mu kasupamaketi nasale muveeko Wait, I got another one. nkyanyumya. 15. Omanyi bwe yalina emyaka 15 Cool play. namukwata akatambi ng'ali ku sukulu. Vaayo muleke jjajja ayogera nnyo. Mwesonyiwe muveeko. Wama bw'onookomawo nja kuterako ekiboozi. He's old and confused. No, I'm Jasi mukadde ali confused. city limits mission. I might just have to order a pepperoni and pineapple and get Grant to tell me embarrassing Miller Adams story. Bwe kiba nga tukyali ku missoni y'okutegula buli obupande kibasigeeza njagulira jjajja pizza asobole okumpa ebiboozi. Yingira ggwe. Ebiboozi byani byagenda okuyagala olugambo. Yamuteeka munda. Okay. You can go call your girlfriend. Ndowooza kati osobola okuddayo n'okuya girlfriend w'essimu. See you, school Clara. Tujja kulabagana ku ssomero Claire. Koye kaali. Abali wano essimu ye neereeta ka notification. Kyokoleke. Ka notification kalaga nti amulaikinze ku Instagram era amufollowinze n'omufollowinga. Muwadde like ne ka follow. Gamboke. Awo si wabi. Rodi ayitibwa Adams. Nakyala ng'agitokosa. Yalina okujja ewaka bali mu kuteekateeka mazaalibwa ga maama we. Jenny. Jenny, Just wait. gwe sookolinde kulinda kungenda kukolera keeki ogenda kutya. Abali wano nga Clara akubi. Laba nno obwedda gwe tulinda. Up. Your mom tried calling you. Gwe maama wo obwedda akubira essimu nga takufuna. So ran long. Wayi rehearsal zankuttemu. Am I on speaker? Ndi ku speaker simanyi. Of course not. Of course toli ku speaker. Ali ku speaker. Spent the last half hour. Okimanyi eddakiika 3 mbadde ne Guy asinga okubeera ku ssomero. Really? Okakasa. I helped him move the city limits. Ate muyambyeko okutegula kana akayitibwa ka sirimiti kapandi. His bedroom. Ne mutwalako paka ewe nannyingiza mu kisenge kye n'afollowinga ne ku Instagram. N'alayikinga n'okulayikinga page yange. Back. Kyogamba mufollowinge back. Kuba kati alina girlfriend we. Seba agambye girlfriend mu jjama yamuvuzeeko muzeeka. Is a girlfriend? Alina girlfriend. She graduated last year. Girlfriend we baamutikira omwaka oguyise emabega kooto kikola. You have to stay away, Claire Bear. Oyo mwesonyiwe oleda alina omukazi muveeko. Tuwandiyagadde kubeera mu drama. Mom about this. You know she gets. Ngenda kusaba saagala ogambye maama ku nsonga zino. Maama omanye embeera z'abamu munnange. Soon. Mugamba tewali tabukali tujja kuba tulabagana. Bw'aba alina mukazi wati kimutuuseeko amanyi okubira kwegamba maama w'omuto ne boogeramu. All boo. Owaayi obiwulidde. Can you hand me some more of those? Kati nga batuula Thanks. ye muto Lexi, phone. Lexi teeka essimu wansi. Anti ndi kukatenda nyinako date. I am 18. Tolina emyaka 10 owezese 18. Anti nze bwe mbeera ku social media mba nyina 18. Tomorrow, huh? Ogenda kudda ku mulimu olw'enkyayi? You have no idea. Ha ekituufu kiri nti ngenda kuddayo. She's going back to work. Agenda kuddayo ku mulimu. It's officially over. Maternity leave yange yawedde. I am not cut out to be Ebyokuzaala kirabika ki ekyokuzaala nasobola okuzaala naye ate ekyokulabirira omwana sibisobola. Elijah. Wama weebala okubanga ogenda tukumirako omwana. Don't be silly. I'm so Timwetaaga nze ndi excited okuuma omwana. excited. Ekisookedda sigamba nti mwinako obuzibu mwagala nnyo mwana wa muganda wange. Is his age. Exactly. Okimanyi nti afaananira ddala muwala waffe Clara nga bwe yali myaka gye. We're just ready. Right? Nze ndaba afaanana kitaawe. Yeah, sure. I'm down for cake. Keeki kono keeki ngimaze. Aya. Muto yatuuka n'akuba busingizi bamuteeka erudda. Oh my God. Miller Adams is following. Owaayi Mira Adams akufollowinga ku Instagram. I gave him a right. Namutuddeko n'ewaabwe olwaliiro. So you were in. So kati wabadde mu mmotoka n'omusajja omuvubuka alabika obulungi n'otaŋŋamba. You know that name? Eryo erinnya ndimanyiwa Mira Adams. That Hank's kid? Si mutabani wa Hanka. You remember Hank. Hanka ndowooza omujjukira. No. Yaliwa. Remember Hank? Hanka tomujjukira. People named Hank. Wali abantu abakyatuuma abantu Hanka. Yatundanga drugs ku ssomero. Wait a minute. Lindako. Hank's son is the coolest guy in school. Mutabani wa Hanka
ye muvubuka gwe munyumyako ngo wakabi ku ssomero. He's actually a really good kid. Naye ate Mira ali mu klasi yange talina buzibu. Today and he's on. Oyinza okuba mu meeting eddakiika 45 z'omusomeseza naye bw'afuluma kirasi ayinza okuba ng'abeera kirala. Teri agenda kudeetinga Ride. mwana alina kitaawe nga kitaawe mmenyi w'amateeka. Staying away because the Ekintu kyabeena namugambye amwesonyiwe kubanga munaye oli alina girlfriend. Mom always said that just Zomanyi maama wange aŋŋamba nti olw'okubanga mulimu kipa tekitegeeza tosobola kuteeba. Mom always. Maama wo bw'atyo bw'agamba. Olw'okubanga mu ggolo mulimu kipa tekitegeeza tosobola kuteeba. Kyategeeza mbu olw'okubanga oli alina girlfriend tekitegeeza tosobola mwetippako. Biveeko ebyo. Gwe mugijja oguliwo kati. Kati ono yajja. Waliwo engeri ya weird moment masekati ge ng'ogasseko n'omulamu we. God, just say it. You can't Kyogere. say anything. My big. Tosobola kuntula n'ogaa tolina kyogenda kwogera. Gemma. Nze okujja wano kirina engeri gye kikunyiiza. Okay with Jona, njagala kakasa oba tuli okay. This should be just like Kyogamba nti twerabira ebyaliwo byonna. It's. okay. Kye ŋŋamba Jasi kono kale. And you dumped Jenny and you Baakutikkira n'osulawo sisita wange left. You didn't give us any explanation. n'okwata ekkubo n'omuleka tolina ngeri gye watunnyonnyola. Nothing. Do you have any So kati bwe wakomawo ne weefula nti tewali kyatuukawo. once? I thought we were friends. Nali ndowooza tuli bakyapeeri. You get my sister pregnant N'ofunisa sisita wange olubuto. to be like fine with Kati oyagala tubeere fayini okay? kijja kuntwaliramu ebbanga. And I'm sorry. Mugamba nti kituufu si kya bwenkanya nsonyiwa. So happy and Ekikulu kya byonna gye ni musanyufu. I guess that's all that matters. Ndowooza kyekyoka ekyetaagisa kye tugenda ofokasingako tukirekaawo. Mugambye wanzirukako mu kaseera we nali nkwetaagira nga kyali wange. Hey, before I forget, Before nga sinaba kwerabira. happy birthday. Happy birthday. Musimba busitwi bwabwe baatiranga okulya. Stay mad at me forever. Nkimanyi tosobola kunnyigira kumala bbanga lyonna. Oli bulo. Kale mweraba happy birthday. Do not let her drive. Absolutely not. Wamma tomuwa okuvuga emmotoka wuyo akubya amazzi. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you darlings. Happy birthday sweetheart. Oh, I think I might have sabotaged my own birth. Ndabika birthday yange njikyankalanyiza ate lwaki? Threw me off and I, Zino ensonga za Hanka zirina engeri gye ziyinze mu mbeera n'embeera nga ndi munyiivu eri muwala wange. In the bud. okay. Yes. Kyo tusobola okiteeka ebbali Thank you. n'oteeka lubiriza bulamu. N'enkoleza ebintu I already did them. ebyo byamaze dda okwozebwa teweetaaga bibaako. Yeah. Maama It's that. wange ndowooza keekadde. Koseera kwateko ne bajja munda. Big Balina kaboodi ke baba bakola ebiseera ebisinga. watermelon's the best. Yes, it's the only flavor worth the cavities. I'm proud of it. Musimba buswiti. I know. Get a phone. Any phone is good. Get a phone, any phone is good. Regret that one. But you don't like that one. Ekyo olabika tokyagala. You didn't have to. It's just the world is so hard. Kye nsobola okugamba nti ensi nkalubo. Ensi nkalubo n'okusinga kino. I you could just- agree on something more realistic. Olinga agamba nti bwe naafuna diguli nja kubeera mu kintu at least ekiri realistic. Kono ejja kubeera nga backup. Actually, passion Wali obaddeko awo n'olowooza ku kye twandiyise oba n'obeera passionate era ekintu kyonna. With you and then raising you and I Kati nze munna nina sacrificinga freedom yange nenkuza muganda wange nenkuza ggwe nakufuna nkyali myaka mito so I think. ebyokuba nga ndi passionate about anything kati tekyali okujja kuba nga ndi passionate about you. Find your N'awandiika passion. kati nange ngenda kusaba find your passion. I have a question for you. Nina ekibuuzo kinyagala okubuuza. When you think of me, what Bw'ondowooleza bigambo ki ebijja mu mutwe gwo bw'oba olowooza ku nze bigambo ki ebijja mu mutwe gwo ng'ogyeko ekyamaama wife Protective. overprotective mbeerako I didn't say you were exactly as cool. protective as I'm supposed to be. of course mbeera protective okusinziira nti nze kuzaala Predictable. kale n'ekya predictable Predictable? layira wallahi I prefer overprotective. kisinga kale lisi n'ogamba nti ndi overprotective than okubeera predictable. Abali wano ka message kajja. Overprotective mom. Well, good. She's the only one you've got. I gotta do homework. ngene nsooke malizeho omwaka wange maama. You. Njagala okimanye nti kuyagala. Nange bwe ntyo bambi. I'm taking this. Kakayina omukazi wattu we yafuna olubuto lw'omwana. Yasalawo n'ebyokusoma n'asooka abiteeka erudda. N'afokasinga ku ky'okuzza muto we, ogasseko ne muwala we. Era obulamu bwe bwetoololera ku bantu abo babiri. Kati essaawa zino ne sisita we yazaddeyo omwana. Ate omwana kirabika era naye agenda kubeera nga yamukuza.
kubasisa wekirabika ebyokuzaala byo yabikoze naye ebyokubeera ku mwana tebiyinza okubeera ebizibu. No eggs and bacon? I'm sorry. Tetugenda kulya nnyama. But I would have made. Nkoyo ebyokubanga mbeera predictable. Njagala nkole ku kyenkya at least kyotasobola kuteebereza. You're hungry. Oli muyala Yeah. ya Okay. mugamba kali waliwo yakonkona omutono bamuleese My date for the. baleese Elijah. So I wrote down his feeding schedule and. nakya olwaliro lwagenda okudda ku mulimu Jen. baali bamuwaka maternity leave Right. naye kalabika kaweddeko. If we count you. saagala weeraliikirire nakkuza nenkuza ne muwala wange so Thanks, honey. weebale hane kakyayi. For dinner tonight, I have a staff meeting. Okay. nyinza obutasobola kujja kulya kyaggulo mu budde kubanga nyina ka staff meeting. Clara Hello, Earth to Clara. gwe Clara njogera naawe Car? tugenda ogyemmotoka yonveeyo ngende ku mulimu. Bye. I love you. Njagala mukimanye nti mbaagala. Okay. Kakali munaye gwe engeri ebintu bino gwabisobola. Kasooke tugende tukwasaganye ebyemirimu. I skip school, we go and see a double Osobola okwesonyiwa ebyokukola nange neva ku byokusoma ne tubaako gye tulaga. lame. Lwaki? Lwaki oyagala okusima ddoogi? Yeah, just, school. Ku ssomero waliyo katemba mungi. Come here. Jangu wano. I'm always here if you need me. Nze wendi woba onneetaaga. Love you. Nze nga kitaawo wendi. Sure. Okay. Baali wano ne maama wo muto. Why? What? Kikyate. You were unfollowed. Okimanyi Mira yatutte folo ye. Why? Lwaki mwafunyemu obutakkaanya? Spoken since I. Tubadde tumaze ebbanga nga tetwokuva nenamuzaayo eka nga tetwogera. Guy looking for my key. Gwe naawe ejjayo emmotoka nveeyo. Why would he follow me? Just didn't follow me a couple. Lwaki anfollowing ate namaana anzijjako folo ye? He is. Social media ogimanyi eri confusing. Yeah, so are Guy. Ne baggayi bali confusing. Nabadde so excited kati ate andaga embwa. I love you, Claire Bear. Njaga okimanyi nti nkwagala Clara. Biveeko ebyo bireme kulumya mutwe. Okay. Bye. Have fun. Genda onyumirwe. Thursday back. Woo! First day we are back. On the first day. Nakya agambye sebo ku first day azze ku mulimu. Yajja akime mukwano gwe. Muteeka mu ggaali kwata kano. Baabo. Nabagambye tuwe customer baka celebrating you. Vije jo solutions nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno wakingo gasiko ne Ronnie's Entertainment asikali bakoze View Plaza butuseriba agency bafa abenjawulo. Mbaga mugende mukyalire site eyitibwa www.dcpower.ug bwema mukimanyi mwetaaga ebintu bya sola. Okay, batuke bali ku somero. Nasoka yeterezaamu ne yepepeta tufudde. Shelby broke up last night. Okimanyi Mira ne Shelby bayawukanye. Do that? Ani abigambye? Emily Called her crying yamukubidde essimu ng'akaaba. because Miller. Mbu baafunye obutakkaanya olw'ensonga Mira Shelby thought. mbu Shelby yabadde alowooza nti Mira yabadde akola obwenzi naawe. Ge mawulire agaliwo. Katonda wange. Gave him a ride. Omusajja namuvuzeeko buvuzi ne mumuzzeeka. We're all different. Anti munaye envuga za njawulo wamuvuza otya tosinika mannyo obadde ki? Katudda ku ssomero ono Jona gy'asomesa. Hey. Hey, Mr. Sullivan, you want to talk? Mr. Sullivan bangambye nti weetaaga okwogera nange. Baba bali wano nga Mira Adams azze. Musomesa yabadde amutumiza ayagala kubaako byayogeramuko naye. Kwe kuyitawo mpola mpola. Film schools you're applying to? Yagamba kino kijja kuba kiyambira ddala okusiza ku film schools oyagala okwapplyingako. Club could help you out. Nyina abadrama club abasobola okuyamba. It's not like film school's in the cards for me. Nze ebintu bya film school ngagaseko ne cards asibyange. Nebika siri mwetegefu gendeyo saawa zo. Niwankubaddamu nina interest naye kirabika the possibility yatambula n'afuluma. Kadde nga kavuze ku ssomero. You busy? Katuna alina gwe yasinka mese n'ambuza oli bizi abuza anti wegen. Mbadde ngenda kala kiki. Girlfriend broke up. Mira ngo gaseko ne girlfriend we bayawukanye. Ate agamawulire nga malungi. Juya yali amutangira n'amugamba abalina girlfriend mwesonyiwe. So, Nkakasa bayinza okuba nga bali mu kwetereza kuddingana. N'amugamba nkusaba kimu byesonyiwe tiwandiyagadde kuba the other girl. N'amugamba sokoleke waliko the other girl. Mugambe tiwandiyagadde kubeera namba 2 n'ambuza lwaki. I tell you. Kati agenda okwagala omuteesinga ate nga abadde atayipinga. Agenda okulaba nga asirisa omulundi gumu babadde bakyatinga ate n'amaana asirika omulundi gumu. Kubanga munaye ensonga ezikwatagana ku byaba boyfriend ku bintu bya relationship kamanyi okubuuza ku anti wakayitibwa Jenny.
That must hurt. kali bwe kamugambye nti munaye bayawukanye n'akagamba nkusaba kimu tewandiyagadde kubeera the other girl oba wali baawundi kati nabaali wano Hello? laba akasimu bwe kavuga hello Yes, this is she. yenze ali ku ssimu balina amawulire ge baamuwa gamuleetera okwesika Excuse me. n'akwata ekkubo n'ajja ku ddwaliro Morgan Grant. erinnya lya mwampita Morgan Grant It's been Chris bawanga abadde ayitibwa Chris Grant in a car accident. bangambye nti afunye engeri y'akabenje I'll call the doctor. tuula wali erudda ngenda kuyitira omusawo Talk to him. Let me get someone to help you. kansooke nfune omuntu agenda okuyambako Paging my sister. She works here in labor and delivery. mwandibadde onfunye at least sister wange ayitibwa Jenna Davis Morgan Is he okay? akola mu bintu bya labor and delivery ali okay Chris What? I keep trying to call Jenny. ngezaako okubira Jenny esimu ye You calling Jenny? lwaki okubira Jenny Chris was in a car accident. bagambye Chris afunye akabenje Car accident. ate nsi bangambye Jenny yafunye akabenje lindako nakyo abamukubira ne bamugamba nti Chris bawa afunye akabenje kyokka lino ne bamukubira esimu bamugamba nti mukyala we afunye akabenje ate nga bonna bakola wano ku ddwaliro kiba kitegeeza nti akabenje ke bafunye bandibanga babadde bonna baba twabasika n'abasawo basobole obategeeza bagenda otuuka eri omusawo yanyeenya bunyeenya mutwe ng'alinga abategeeza abagamba oli afuuse embuyaga ezikunta yafuuse dde embuyaga ezikunta baawulira nga gabaweddemu kuyitawo ne bajja batuula erudda katonda watu ng'ate bino bya nnaku nakyo yakwata ne ku mutwe n'agamba kweri kino kiri unbelievable Yesu Kristo katonda wange mawulire gaatuuka eri muwala we nga bamugamba kitaawo mpozi ng'ogasseko ne anti wo gw'oyagala okukamala bafiiridde mu kabenje k'emmotoka baabo Yeah, thank you, officer. anti webala ofiisa It was Jenny's car. Chris was driving. agamba nti yabadde motoka ya Jenny Chris gy'abadde avuga Wasn't due back to work until tomorrow. ekyewuunyisa nno bossi we agamba nti Jenny yabadde alina kujja nkya ku mulimu yabadde akyali ku maternity leave kyokka leero abagamba maternity leave eweddeko yeetaaga ogenda okukola What else could it be? bayinza okuba babadde mu bwenzi nedda totandika I have 2 funerals to plan. nina okugenda okupulaninga amaziika ndeka yagamba nze bwe mbigattagattamu kino kiraga nti babadde mu bwenzi bombi kubanga ye mukazi we yabadde ateekeddwa okudda ku mulimu lunaku lwa nkeera kyokka ye yabapa kusanga bagamba alina okugenda So that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, nga tudda erudda mu kanisa might walk. bagezaako sabira myoyo gy'abagenzi It is in mukazi watu ng'ali wano omuto that Romans speak. yawulira nga kimutuddemu nga tasobola kutuula wano kumala bbanga yakwata ekubo n'asituka n'asala najja asobola okweyongera yajja nnaku ey'ekitalo kamala kwewulirawo paka erudda n'atuula pembeeni naye ng'awulira n'amaziga gamuyitamu ebiteekanika tabitegera butegeezi manyi okubanga abantu abamu kwabo b'osingira ddala okwagala bonna ne bavaawo mu kaseera ke kamu yatula meseji ze yasembayo okumusindikira jjukira yali akomunikatinga naye baali boogerezeganya n'akwateko bajja asindikeko meseji alabe eno sindikako ka meseji nga kalaga not delivered manyi bwe kiwulikika I met Chris when we were in... nasiikana Chris twali mu high school we namusiikanira Everyone wanted to be his... buli omu yenna yali ayagala Chris abeere ekyaliwe His magnetism was yalina ekintu ekyo ekisika abantu undeniable. bambi kano kali wano Lodi yakwateko bonajja nga asembera mpola mpola paka we yali ogamba otya ono yayitibwa Mila Adams yasala watu kewe atulewe kali afune engeri gy'akabeesabeesa birika mu kiboozi Couldn't take it. mbadde sobola kigumiikiriza It's kwegamba unbearable. kibadde unbearable
nga tasobola kyebeera, tasobola kigumiikiriza. Jenny's funeral just torture us all. Agamba maama yayawudde okuzika kwa anti ng'ogasseko ne kitanga alinga ayagala otutunyunya. I just want to leave. Tubali tusobola basabira mu kaseera kamu tubaziika mu kaseera kekamu. Njagala nakuva wano nze. Buli anjagala kuvaawo. Ko tuveewo ki ekigaana. Ate okulawo ki? Muyaye ng'amusamugala ngatana ng'amugjawo. Mugambye lwaki oba tovaawo. Bw'oba buli atuli comfortable kubeera wano nga walina engeri gye wakunyiga tugende. Nga bajja. Nono kitaawe ssebo yali kibaazo. Kitaawe yali atunda buyaga. I feel like getting high. Njagala kinkubemu. I'm sure you do. Era nkakasa oyagala kikkube goge mazima. Eyo embeera toyinza butaagala kikkube. Naye ate tekinkubangako. I'm out of my head right now. Ne kati mpuli yanjagala ebindi mu muto bifulume. Oyinamu akayaga? No. Nida. Smoke. Sinywa akayaga. But I know how to get some. Ne nyina engeri gye nsobola okafunamu. Yosobola okafunamu. Right, you don't smoke, you just... Tonywa akayaga kati oliddiira. No, she's not a deal. Nedda si ddiira gwe ngenda okajjako just kyali wange bimukubamu. Naye kyaliwe bimukuba. Ali nno muwala. Kali akimanyi asobola omuggyako akayaga. Bw'oba oli yagala bikubemu no problem. I have connections. Maama yamusiikamisa amuuza oli tudda wa kubanga n'ebyokuzika binaatera okuggwa. Ne mukazi wattu yasazeewo ave okuba bibadde embeera ebadde emunyiga nnyo. Ng'amuleetera ogw'omugwabi. Muleetedde sikanka. Can you light it for me? Osobola okukoleeza. Ate okukoleeza ki ekigaana? Cigarette before. Nze sinywangako wadde sigareti bukyangambaawo. Andi kati gojja kuwangaala. Bitu bya sigala bino bigira. Ng'akoleeza baaba. Omusokoto. You okay? Oli okay? Baaba. Don't look at me. Ndakusaba tontunuulira. It's terrible. Mutuufu kantuddemu goge mazima. I'm so sorry. Thank you for being here. Akaseera akaatuuka bano nga balina osiibula abaali bazze okubagiza bambi abafiirwa I'm sorry. n'ebitalo. Ye Clara aliwa? I thought she was with you. Mbadde ndowooza ali naawe. No. Nedda tali nange. Sorry, I don't. N'onsonyiwa simanyi wa gy'ali. Kati mukazi wattu asigadde wano yekka. Yali mu kusiibula abakungubazi. Kati yali asobola omutraking agenda okuzza amaaso ng'alina gy'ali. Anything. Ninga nze siina kyempulira. Bagamba kakuba. Siina kyempulira. You are so Baaba kakubye. Awo kaba kakubye. Leeta gwe. Tofuka mu mpale ngolooza ofuka mu toyireeta. I saw your photos on Instagram Nalaba ebifaananyi byo ku Instagram. before the unfollow. Bifo nga tonnaba kunzijjako kafolo. Iya nange. Naye oli mulungi mukube ebifaananyi. appreciate it. Nsiimye munnange. Kati You know, now that you're okusinziira kati oli singo. always follow me again. Osobola okuddamu n'ofolowinga. Kirabika girlfriend bwe yalaba ng'ofolowinze. N'alowooza munnange wali. Shelby and I got back together. Shelby nange twaddiŋŋanye. Mwaddiŋŋanye. Do you think I'm like... Naye kati golowooza nkumatira nnyo. Lwaki buli kaseera oleeta ensonga za boy girlfriend we? I never told you you were kind of abrasive. Not in like a negative No, way. don't. Totandika kukyusa mboozi, tokyusa mboozi. Then why are you here? Bw'oba nga waddiŋŋanye ne girlfriend we lwaki oli wano? Anti mbadde nja kulira bubi senga Siriki yali asobola okuyamba. Grant! Abaali wano Clara Grant. Ayi, tufudde maama. Mom tracks us all. Maama atutrakinga. Wiruma. Bakuyita Wiruma. Full name equals... Kasaagamalayo manya kalabaaye. Calling you. Kasaagamalayo agenda okugulawo nga tasobola na kufuluma. Maama w'opaakinze ate mpaamu sekendi emukanjira emabega. N'agisika n'agizza emabega. Ala, nfudde eze. Ate ogubadde n'agizza. That's better. Kati awo n'ofuluma. Nja kufuluma. Vaayo, yingira eyange. Gwe ssewo. Ate ayina ennugu ku taata woono. Kali n'omutabani. Gwe ije. Lekera omutunulya nawe maama. Mummalako emirembe. Do you have any idea how work... Okimanyi mbadde mweraliikirivu. Pay for a phone if you never answer it. Lwaki essimu kati nasasula yaki nga tosobola gikwata. Thanks for saying sorry. Weebale kwetonda kati buli kimu kyonna kiri fine. Omanyi kye mbadde ndowooza. Look at me. Njogera naawe ntunuulira byamukubye dda. What? Kiki ate? You smoking? Simanyi obadde onywa kayaga. Abadde mu kalitunsi. Name is Miller and no. Erinnya lye bamuyita Mira ate You skipped your father's wadduse mu kuziika kitaawo. Nojje nokkuwa. for most of it. Nabaddewo. Father's
funeral. kuli kwabadde kuziikwa kwa kitaawo. Funeral for the both of them. Lwaki tewabagasi lumu ne babaziika lumu bombiriri? Lwaki wabaawudde? How long am I grounded for? Kati ndi grounded kyenkana ki kuba nkimanyi ogenda kungroundinga. Ogenda kubeera grounded forever. Like simanyi nakyegenda kugamba ki. Ku butungu bwendeda mwana gwe. Mutuuse waka. Kate kubona afulube gaali yajja. Yaza abase babega. Mwana. Ate kiki? Kubino bye baleese abakubagiza. Gulawula ayigira munda. Mu busungu n'obwekitalo kamala. Kakali notakanenya kubanga ekyo gy'emyaka. Nijja sayagala kabeere. Nga bwe nagambye mukazi wattu bambi obulamu bwe bwonna. Ye kennyini teyasobola kunyumirwa myaka gye gya kiwala. Eddembe lye yandibadde yeeyagaliramu obudde bwe bwonna obusinga yawumala mu kkuza muto we n'omwana gwe yazaala bambi. Yamuzaala bafuluma bakyalina mu high school. So kati obulamu bwe bwonna bubadde fokasinga kubanga yeetika obuvunaanyizibwa ng'akyali muto. Manyi teri kimenyanga ekyo. Era abaana ab'obuwala kino ngenda kibategeeza. Bw'oba okyali mu myaka egy'obuwala gyeyagala, sooka weeyagale before nga tonnabatandika kwetika buvunaanyizibwa. Kubanga ensonga y'obuvunaanyizibwa okwetika obuvunaanyizibwa ng'okyali muto emenya. Yatuula era kyasobola okukola kutuula bbali kutandika kwekanya ka TV. Kubeerako awo kulaba. Abaali wano nga Jona azze. Ogamba otya? Yingira. Jona sigamba nti amwagala nnyo ekiri awo. Kyamwinako ekiruyi ekyedda naye yabadde gyassa abirese ng'abyesonyiye. I tried calling. Nagezezaako okukubira akasimu twogeremu. Sure you're okay. Mbadde njagala kakasa nti oli bulungi. You. Weebalegezaako munaye kunkunoonyaako kunkeberako. I'm so good. Ndi okay, sina buzibu kasita nkuba kashampegani kange wano kawayini. Era yijaaliwa. Mom's got him. Mama wange yali naye liwa jjajjaawe. You're sleeping on the couch? Kati osula mu ntebe. Yes, I am. Owaayi mbuliri ntyayo. I'm also drinking wine. Ate ndina mu kunywa kawayini wandiyagadde okuneegattako. Seetaaga wayini. Ndi okay. Ekiriwo ekisinga okubanga ekikulu ekindeese. Mbadde ngenda kusaba twogeremu. No, I'm good. Seetaaga kwogera. Why they lied? Tuyagala kumanya lwaki baatulimba. Why they were together? Lwaki baali bonna mu mmotoka. Lwaki Chris yali avuga emmotoka. Jona. Claire could hear you. Claire asobola okuwulira. By the way. Emmotoka ya Chris eri ludda wa? Emmotoka ya Chris eri ludda wa? Oyagala manya mmotoka ye gyeri? Najjaji mulage. Munaku ey'ekitalo mu maziga ag'ekitalo ennyo kamala. Drink now? Kati oyagala ofune ku kyokunywa? Gwe emmotoka ye erabika yali esigadde ku ddwaliro. Mutuufu balabika baali balina gye baagala okuddukira. Baali baleka balina gye bagenda kweyagala kunyumirwa. N'omukazi wattu ng'ali muno agenda okuza amaaso ng'alaba emmotoka egenda. Ate bano story ki? Maama afulumye simutegedde. Yakwate kuba alingiza alabe. Kati naye kye yakola. Yamugamba thanks for telling me. Kigamba badde nga mugamba oli tamugambye avudde obuvi ewaka. Mugamba nange ngenze wakyali wange Lexi. Kati bajja basikane emmotoka we yali. Motoka yali wano. Bwe batuuka wano. Yasooka n'asiriikirira. Stay here, I'll go. Kali gwe sigala wano nzika ngende emmotoka ndabe. Yafuluma eggaali. Waliwo ekintu kyatayagala kukkiriza, kyatayagala teeka mu mutwe gwe. Nti sisita we yali ayagala bbaawe. Ekyo tayagala kiteeka mu mutwe gwe. Naye ng'ate bwe kirabikanga. Popcorn still hot? Clara? Emberenge zikyayokya. Kirala. I thought for sure you'd be grounded. Nabadde ndowooza gwogenda kubeera grounded. I escaped. Toloseeyo. Theater 4 has about 30 minutes left. Sinema ziwedde kono theater 4 waliyo eddakiika nga 3 esigalidde. Tom Cruise. Kuliko Mission Impossible. Ye sinema eriyo. Right. Kirungi. Perfect, I'll take it. Tiwali tabu. Njagenda ndabe eyo. Our family gets in free, so if anyone asks, you're my sister. Yagamba abafamile mufuna bya bwereere so kati ne woba tosasudde gwe jja singa bakubuuza agamba nti oli sister wange. I'd almost rather pay than pretend we're siblings.
mbadde ngenda basasula neefuule nti You got olinako akananka kansooka enkulongoosa olina akananka wano ku liiso n'akamuggyako baabano ekiberenge mbadde ndeesa ekiberenge like something kiberenge waliwo amufuddeko kati osobola ogenda mu theatre n'ambajja. Okay, great. Kuyitawo kagende kajja buladi kiki naawe mwana otegula oli muteguzi nakyabaali wano ono ng'amaze okeberakebera mu motoka yasooka n'agyekebejja wamala ogyekebejja ekyewunyisa no yateranga okundeeta wano ebiseera ebisinga bwe twagendanga ku getaways nga ndeeta wano bannange ekyewunyisa no tebakyekinga out buli kimu kyonna baali bakireseeyo. Weewale Jenny for the last Christmas. Mugani genda okwata ekubo kebera bwati nga mbutuufu oli yali azza amazeeko nga ekyali ndowooza eno kibaali bagenda okwekola eno kyali kikabuka. Ate odda muzaawa Mugani yabadde akigaanyi naye mbutuufu kati takyasobola kisirikira takyasobola kubeera mu ddinayo kiruma kinyiga. Mukazi wattu yakola buli kimu kyonna obulamu bwe bwonna emyaka ebbanga lyawadde omusajja teyandimukoze kino. Kale bandibadde abantu banne teyandizze ate ku muganda we teyandizze ku muto we. Mukazi wattu kyamuluma oyo amutunuulira nabagamba ekintu ekikyasinze abantu okuba nga bakulinnyamu n'okuyisaako amaaso kwe kubeera omuntu omulungi ate obuntu omukakkamu eri abantu. Kitange yayagalanga nnyo sinema era nga twateranga okujja wano twajjangawo nnyo ensonga lwaki bwe mbeera wano nga nkaabye. Tutera okubeera n'obusinema bwa hola tulabeka hola tekakkaabye ndowooza ngende kyokubeera nakyo kirabika sitekiri right. Nina kyenjogedde ekigoba. Yagamba essaawa zino tandika okuseka n'okumwenya mpulira ng'ekikyamu mbanga abitrayinga ennaku yange. Mugamba kale kuleka ogende. Mukazi wattu ng'amaze okuba akuba emmotoka agisambye. Kijja si okuba nga gw'oli mukakamu. Neesiga siri mukakamu. Simanyi kyesobola okugamba nti gwe baakusaze nnyo n'okusinga nze kuba kati gw'obabeereddewo nnyo. Muwala wange saagala amanye kuba mukazi wattu ayise mbingi nsuubiza nti tagenda kumanya. Bano abantu ababiri yali abaagala ng'asinza basinze kijja musaanyaawo singa amanya. Nkusaabusa bami tomugamba ngamba kale bw'oba bw'okyagala era sijja mugamba. Okay. Kwate kubona kamugaali zaawa akajje baabano nabagamba tubeera ku mutimbagano gwa muno wa kivije Geospatials nga emmotoka nno agisambye kyekizo si kyokka talina ogivuga ndi nayeeka. Nabategeezeza ku patanafu mpya ayitibwa Nelishedze era ne mbagamba nti abeetaga galubindi ez'amatanta ez'amasaali prescription glasses kyemba ntegeeza abo abalina amaaso amalwadde abayingira yakana akajja omugere n'abaagala ezo ezisobola ogezaako batangira amaaso obutalwala. Nagenda otuuka wano ng'emmotoka ya muzeeyi ekomezeddwawo naye ng'embeera gy'erimu. Maama oli bulungi nagambye oli grounded gwe naawe. Nabadde saagala kubeera nzekka. Mmotoka ya taata nkooye Clara saagala kwogera ku nsonga eno. Oli grounded genda mu ruumu yo. Kane mu kiyungu ngobye yesi mu kiyungu nkugobye. Genda. Obusungu n'ennaku gy'alina ku mutima. She was betrayed. Bano ndowooza abajjamu naye tukubagiza ne baleese ebyokulya. Gagenda omukazi wattu yazza amaaso ebbali. Nga bwe nkugambye bambi
kabadde kaamu obudde bwako bwonna. Keesonyiwa buli kimu kyonna. Keesonyiwa ebyemusu. Mukwano n'olubuto kaali kasobola okulugyamu. Ne kaasalawo kamuzaalire. Just checking on you. Ono abaali wanumira Adams nga musirigemesi yambuuza nti wayi watuuse bulungi eka kuba mbadde keberako. Thanks for cheering me up tonight. Weebale kunkyeralinga apo ekyo ky'olwaliro. Dad. Olinga wa Luganda gwe saafuna. Maama asula mu ntebe mu kisenge atyayo, mu kitanda atyayo. Abaali wano yasituka. Jonah, ate kiki budde bw'ekiro? Okay. He's fine. Ono alabika ali fine naye mpulira alinamu n'amulekera. Amusuulidde n'ayitamu n'agenda. Ndikasooka enjogeremu ne Jonah. Amusuddewo. Alina ensonga lwaki amulese n'amusuulira. Why? Soko gye. Hell is going on. Kiki ekigenda maaso Jonah soko mbulire. Ekiriwo. What happened? Bw'amwenyeza ekiro ky'olwalikono oyo mwana afaanana bbaawo, afaanana Chris. Oyo mwana wa Chris wange. Yes, honey. Oli bulungi? Yes, ndi okay. Jonah's just not. Jonah alabika atawulira bulungi. Elijah. Ofaayo singa ofeedinga Elijah. Kansooke mala okwogera naye bulungi nnyo. Thank you. Oli akitunuddemu nga n'omwana si wuwe. Kati enteekateeka eriki? Clear my head. Oh, okay. Njagala kiriyalinga mutwe gwange. Kati ogenda kudda dikono simanyi. Okay, I see. Nkulaba. Oyagala kudda mu fuluma kibuga nate era ogende. Your son on me and Kali mutabani wogenda munsuulira. knows when? Not my son. Oyo si mutabani wange toyogera bw'oti, oyo kika kyammwe. Wangi? Oyo kika kyammwe si mutabani wange, nze tomunsibaako. Saagala. Timbula eggaali. Gagayina omukazi wattu bambi. Nakyala awonyewonye. Mukazi wattu tanyumiddwa bulamu nga ye ng'omuntu. Laba kati kyalina okuddamu okukola. Oli amusuulidde omwana. Omwana ono bbaawe yamuzaala mu muganda we. Imagine. Kibula mukazi wattu bwe yali atudde naye nga bali ku birthday yagamba nti omwana wa muwala wa sister wange ayina engeri gy'afaananamu muwala waffe. Naddala muwala waffe emyaka egyo bwe gitu bafaanagana. Kumbe lumanyo instincts zikusindiikiriza. Abaali wano nga muwala wazze. Okay. Kaakati maama. Been in the same clothes for Obadde mu ngoye ez'okumala olunaku lulamba tonnakyusa. Bwe kiri. camped out on the couch. Obeera mu ntebe tovaawo. Nonsonyiwa. Drinking, which you Oli mu kunywa when you kyotatera kukola. somebody else. Naddala ng'oli mu kulabirira omwana w'omuntu omulala. You go to the store. Bayira bw'ogenda mu supermarket njagala onfunira amata. But formula and Njagala onfunira formula. Nagezezzaako kati. It's his Lwaki togamba Jonah yennyini mwana. the world just got Kirala oli ayina ebizibu. just got turned upside down. Naffe tulina ebizibu si yekka ayina ebizibu. can't go. Sisobola genda mu supermarket nyambo ondeetera amata g'omwana. It's the one with the green label. Agaliko akananka aka green ng'anywa. Kaakati n'ekifaananyi kyabwe nga tayagala kiraba. Kati oli bwe yava ewaka It's been. Jonah nnaku 2 n'ambirira vaayo. Dude, I know you're in there. Nkimanyi oli munda olw'ensonga TV njiwulirako eri. Kiki? N'anyiga. Okay. Nabagamba Zulfa Appliances. Zulfa Appliances abaagala TV eziri original. Yamugulira Katonda wange. School board ever saw this, you'd totally be out of a job. Not that you care. Kirabika gwe bagenda nakuggyako omulimu gw'okusomesa ate kirabika tofaayo. Okola kindi mu kulongoosa wano. Do it. Kyembuuza kikyokola okubanga weekweka eno. Kid. Lwaki oyagamba maama alabirira omwana wo? You wouldn't understand. Gwe tojja bitegeera. Bya kintu kikulu bino. I love whenever adults who are behaving like children say that to children. Binnyumira abakulu okweyisanga abaana n'abaana okweyisanga abantu abakulu. Lindako. Getting rid of Jenny's stuff. Wejjako ebintu bya mukyala wo. She never really got around to unpacking. Naye teyasobolanga kwanipaakinga. Aren't you even like the tiniest bit worried about Elijah? Naye gwe teweeraliikira ku mutabani wo. Just, Of course mweraliikirirako. I'm not in a good place, okay? Gye siri mu mbeera nnungi. Where's my mom? Ne maama wange sigamba nti ali okay. Lost her husband and Yakafiirwa bbaawe ng'ogasseko ne muganda we. And the mother of my son. Nafiiriddwa kyali wange ne maama w'omutabani wange. Nange nafiiriddwa anti wange neefiirwa kitange. all broken and totally messed up. Kati olinga agamba nti ffenna tutandike kwesulamu kamba yaaya. Elijah rolled over last night. Era ijja nno yeevulunguddwe ekyo kyajjo. What, he did? Yakikoze.
No, but he's going to. Teyakikoze naye agenda kwevulungula mu bunnambiro. Sit. Kyogamba ogenda kimisinga ekyo. All these- Yeevulungule atambule. Oyagala okumisinga memories z'otagenda sobola funa. Mwaki ekitegeeza? How about you go and get your son? Lwaki ogenda n'okima mutabani ova mu byakatemba naawe? Hello, how about Why? you go and get your son? Genda okime mutabani wo. Nno omukazi watamanyi nti ono ennaku gy'alina. Ennaku gy'alina. Ate nga beesuubiza tebagenda mugamba. House for 50. Ngenda kusabayo $5 okulongooseza wano. Nkisoke njaga kuwa. Get baby formula. Ate obodde egende wakafuna n'amata. Amata agaliko akananka aka green. Kaali kirala. Kati yabeeramu awo n'abirowooza n'agamba naye omanyi. Aweva maaki ekyo weekiri. Naye ate eky'omwana baami musajja wattu ali innocent. So hungry and ready to. Omukazi wattu engeri gye yatoba n'abantu yajja muleete. I'm here, buddy, daddy. Yakomawo amusikane ng'amumpe munnange. Leave you again. Sigenda kuddamu kulekulira nateera. Kimanye nkuyagala omuto. Oh, I know I'm mad at me. Mbimanyi nabanyiigidde banyi naye siraba nsonga lwaki gwe kunyiigira. Munaye weebali. Nsonyiwa okuteeka kweno embeera. Kakati ono yakwata ekkubo yalina okulongoosa waliwo ebintu nakya byabadde lodi bye yali apaakinze bya Jenny. Kiraba ali wano geno kirabw ate alina ebifaananyi bye yagwako. N'atandika obiyitamu mpolampola. Nga kyebeka akyali muto. Munaye ensonyiwa. Kati yali mu kwetonda agamba munaye ensonyiwa. Neyebuuza muwala we ali ludda wa. Hi, I sent you 3 minutes up the road to get formula. Nakusindise ogenda onfunira amata. Obadde wa. Jonah. Era yijali wa. Jona amukimye. That's crazy. Looks like we don't need formula. Tetwetaaga amata kasaba You mututte. still haven't told me where Ne tunabakumbulya wajja obadde. Oh my God, I am here now. Kati nzize lwaki ofayo okugye mbadde. Ew. Obadde ne kamira. Small. It's like you Bannaye gwe buli kimu olowooza mira. life because you don't have one. Olina okontrolinga obulamu bwo okuba kirabika gwe tolina. You haven't told me where you were. Tonnaba nakumbulya wajja obadde. Think Jonah's Mbadde ndi mu kulongoosa nnyumba ya Jona. solving your Ndi mu kusolovinga bizibu byo. soon the worst. Ki lwaki buli kasiro ndowooleza bibi byokka olowooza sobola kontrolinga life yange. Nange ndi muntu mukulu nsobola okwebeereramu. Kati enkeera waalwo. Where you at? Mmere ya musirika mese n'ambooza oli ludda wa. Refuge. Ndi eno ndi mu bunoonya bubudamu. Mama. Ndi mu kubundabunda. Anti ndi mu kkubo nzija. Gye nkusikane wooli. Abadde amugambye ali eno ka refugee. Kiki? Oh, you're not aware of your surroundings. I don't know how I feel about being your backup plan every. Simanyi bwe mpulira kubanga gwe sebo nfudde backup plan yo buli lwokyaga ne girlfriend wo ng'ojja gyendi. Munaye sina girlfriend wange twakyawaganye. You wanna go for a ride? Jja ntugende nkuvugemu. Amugambye sikyalina girlfriend nze ne girlfriend wange twakyawaganye. N'amusaba agenda amuvugemu. Baakwata ekkubo ne bayitawo. Ndaba nno. Act natural. Just smile, act natural. Get roped into this. For love of pizza. Ategula buno obuntu n'agenda ng'abusimba n'atumya pizza. Baafunamu obudde bwonna. Take your whole hand off. I know. How's he doing? Ali atya kitaawo. Cancer. Mune wa jjajjaawo. Ono jjajja alina mu lukansa. Sorry, Miller. Ebyo nga si birungi mira. Yeah. Lukansa lumusumbuwa. Kind of like the only parent I ever had. My mom died when I was young, and my dad. Kyensobola okugamba nti oyo yalinga kitange yalinga mange. Mange yafa nkyali muto ate kitange ye. Kind of makes it hard to think. Simanyi wajje namusika gye yabulira. You know, because I don't know who's going to look after. N'essaa zino okulowooza ku kyogenda mu koleji neebuuza ani anaasigala okulabirira jjajjange. You are. We drive home together on the weekends. Tusobola okujjanga ku wiikendi n'omulabangako. 2-hour drive. Kyesituvugirawo essaawa 2. Jja ntusomere gye ndaga. I don't even know if I'm going to get in. Kuba naawe gy'oyagala. Kono simanyi oba basobola n'okumpa ekifo. Find out. Waliwo engeri emu gy'osobola okumanya. Oba basobola okuwa ekifo. I should have gotten rid of that door. Naye kyekijji singa nakijjawo lwaki tewakijjaawo. This is childhood home Omanyi Chris gano gaali maka gaabwe kubanga akyali muto we yakulira so nga talina kyayagala kukyusaamu. later.
twakomekera tuli wano oluvannyuma lw'emyaka 17. Saying you draw rooms and houses in the margins. Njukira ku ssomero wateranga okuba obuddolengo obukuba mu bitabo. Wambeganga nakutuulanga mabega mu kiraasi. Oh, you must be thinking of someone else. Olabika olina gwe wali olowoozangako. Nedda sina gwe nalowoozanga ku gwe. Claire should be home. Clara agenda komawo. Abadde alina byatandise okwogera ne bimweraliikiriza. So late. Obudde n'obukere maama neetaaga nzireyo eka. Okay, before you go, I have to tell you. Before nga tunabagenda waliwo kye njagala okugamba. When you said you were my backup plan. Bwagamba tuli backup plan yange nayagadde okusekerera. Omanyi lwaki? If anything, Shelby was my backup plan. Bwe kibanga kya backup plan, Shelby yabadde backup plan yange. You mean? Kikyotegeeza mu relationship. Couple of Shelby's because Ensonga lwaki naabagana ne Shelby. Shelby thinking about her. And when I woke up, I wasn't thinking about her either, Clara. I was thinking about you. Yagamba ekituufu ke nti nze mbadde simulowoozaako mbadde ndowoozaako ggwe. And I hated the way that made me feel. Made me feel like ate nga kibadde kinnuma okussa ku ngeri gye kibadde kindeetera okuwulira nga mpulikika nga akiitinga. Osegeera. I've had a thing for you for a very long. Nange mbadde nkumatiramu naye okumala ebbanga. Wow. Who's the stalker now? Kati ani abadde asitookinga munne kuze naawe? Ni abadde asitookinga munne. Kajja. Kutuuka waali ne kasooka musimula kisi. Kamusimula ka kisi luva okwaya. Baabano. How I thought our first kiss would be like. Nabadde siwandika kisi kafa akasooka kajja kubeera bwe katyo. Obadde osuubira kajja kubeera katya? Nesuubira kajja kubeera sweet. Do you think it would be? Ate olowooza kagenda kuba katya like this. Nabadde esuubira kajja kubeera bwe katya. I hold you tight close to me. Push your hands around my neck. I get my tongue inside you and then wow. Katodagi. Yala bada. Babado. Unamukubira essimu takwata. Nothing. Mwana onomukubira essimu aganye ozikwata. Simu zange tazikwata. I should probably go pick up Elijah. Ngene soka enchimera ija. Ali ruda waye. Good. Yeah. My mom's been a huge help. Yamuza ali atakona ali bulungi. Manga amulabirira. She know. Mama wakimanyi nti omwana siwo. I didn't tell her. Samugambye. Look, I know you don't think it's a good idea to tell. Kimanyi tolowooza nkirozo kirungi ogamba Clara. You're half siblings. Oh my God. Ninjagala okimanyi nti Elijah ng'ogasseko ne Clara ba half siblings kona. I want to know. And mwana bw'anaakula oba nga bakuze bajja kwetaaga okumanya. Yeah, I don't know. Kati kono simanyi. No. These days, what she wants. Esaawa zo simanyi ye muwala wange kyayagala. Probably doesn't either. Ayinza okuba naye tamanyi kyayagala. Ojjukira emyaka egyo. Intense. Buli kimu kyonna kyali kya bunkenke. Byali bizibuzibu. I can't really remember what it felt like. Sijja kulimba sijjukira bwe kyali oba bwe kyali kiwulikika. Music of the time. You hear a song and it wrecks you. Waliwo nze obuyimba ebiseera ebisinga bwe mpulira obusobola okunzaayo mu memories ezo. Kakkuba n'obulyanga kakusitudde. Ngezaako sooka ombuulire gwe kiki ojjukira. Kwanze sikulimba simanyi na bwe ki. Life yange yakyuka nnyo. Nasooka amuteerako kano. Nyonga mulimu obuyimba nze bwe mpulira. Ate kayimba kyako. I don't remember. Kyogamba tojjukira kayimba kano. Tekalina kye kakujjukiza. Nakyabwa fokasinga ennyo n'asika. Akayimba kana akajjukira. Lunaku lumu baali awo. Yali ali mu kkuba bintu bye, Lodi n'ajja n'agwa mu mazzi. If you ruin this and I don't get into state, I am suing you. Bw'onyonoonera bino ne sigenda ngenda kusuuwinga. Anti leero weekend jantukube mazzi. I'm just gonna keep splashing you if you don't come. Bw'ogaana ngenda sigala nga mansula. Go. Jangu. Bw'ogaana ngenda kujja ntigale nga mansula. Okay. Gamba sina kyakolera mu yaayi. N'akwata ekkubo n'agayingira. Tomansula mazzi. Are you satisfied? Kati oli mumativu okubanga nzize. Definitely ndi mumativu. Abaagwa n'asooka amusika amagulu n'agalippa. Mukwatira wano. Beetunuulira. Nga bw'omanyika kontakiti ako. I'm worried we got it wrong. Kyava mugamba neerayiikiridde ensonga zo kyabika ffe twazifuna mu bukyamu ate bali we bajjira.
yalinga amugamba nti oba osanga nanditomedde ggwe oli n'asigala n'oli. Bwe bajja akaseera ako akajjukidde. Bana yonoonsonyiwa nkimanyi ndi kikerezi ndi grounded. Basikana batudde wano. Essimu yange yabadde off nga ndi distracted. Onayina kamujjukiza ate mukazi wattu alabika alita yakafuako badde yakeerabira but baafunamu engeri yaka moment. They were caught in the moment. Yeah, you're very grounded. Era kituufu goli grounded. Just go to your room. Genda mu kisenge kyabadde upset minded. That's it? Kyekyo togenda kuboggola. No, it's fine. Yeah. Kale bw'oba osazewo nga it's fine, it's okay. Kuba kotaboggodde. I swear I have no idea what's going on with me. Simanyi na kumanya ki kigenda maaso eri mange. Olaba? Yeah, give her time. She's dealing with a lot. Mwa akadde akyalina byatoba nabyo mukazi wattu tomunenya. Kyalina baatu byatoba nabyo soko mu akadde. Hey. Find a boyfriend for me yet? Wanfunire boyfriend gwe? Yeah, nakufunire boyfriend. Sali. You know Efren? Sali Kasegereti omanyi? Yo, Efren. Owaye gwe Sali. Kiki naawe? Hey. Jangu wano Kasegereti. Kiriya. He's really nice. Told him to come. Talina buzibu, talina nnyo tabu. Nekajja kasajja kase. Ogamba otya Clara? Ogamba otya Kabulaza? Lexi? Not really. No offense, though. It's just that, Kiri nti You always seem kind of... nzontiisa, goge mazima ontiisa. Era ntiisa. Do you have any tattoos? Oyina bitatu ku ggwe. Bitatu ate nga mbyagaza ki? Sinaako wadde nze n'emu. Why should I? Lwaki nteekeddwa okuba ne ttatu? 18. I don't Huh? know. So... Rawuli agaseka. Bali wanaawulira akonkona. Hey. Why? wrong. Omwana atandise okwokerera sikitegeera. Labika alinamu engeri y'ekirwadde kye sitegeera. Yeah, looks like he's got a little bug. Feel the back of his neck. Labika alinamu engeri y'akasenyiga oba. I'm gonna take care of you. Kwate kuwano. Mwana nno kapaata alinga abe kapaata. Acetaminophen always helps. It does. Kandabe ekyenaba kanfuneyo kyensobola omuteekako ekinaayamba. Fever. First. Kasujja kaakasoose. Ayinza n'okuba amera mannyo. How am I gonna do this, buddy? Kati ngenda kikola ntya Kabulaza. Hey, Abayi. all right? Era ijja bulungi. Alinamu lusenyiga kyekyoka. Mom's helping me out. Where are you going? Odda muzaawa. To the movies. Tugenda mu sinema ne Lexi. I didn't realize Miller changed his name to Lex. Nabadde simanyi nti Mira yakyusiza erinnya lye kati ayitibwa Lexi. Friend? Talina girlfriend kono baakyawaganye. And 30 seconds later, he's with So kati oluvannyuma lwa sekendi 3 bwe yakyawaganye n'ali n'atomera gwe. the kind of guy that's worth throwing your life away for. Njagala ofokasinga essagala obe ng'otomera Guy kubanga kati oyo Guy tagwana kubanga obulamu obwonoona. Tugenda mu sinema olinga agamba nti Why don't look at me? nze tootunuulira. Sorry. Nze ndi ku ttiimu Mira. Work for that. Done it to work? Got it. So I think you can just take this entire thing down. Nze mbadde njagala kino ekintu tukigyewo. Ayagala kulimodolinga nnyumba. Nnyumba Road yali tayagala bagikwateko ng'akyali olw'ensonga ennyumba mwe yali yakulira. Ono abaali wano agenda okebera mu toolbox. Maama. Morgan. Kino kyamukuba wala yamugamuganisa okujjolabe. Kakayino Jenny yawandikanga ebbaluwa. Nasindikiranga Seruganda. Seruganda ebbaluwa yali yazitereka mu toolbox. Jenny's handwriting. In handwriting ya Jenny. Says, Kyogamba baali batandika ddo kikola nga ffe tetumanyi. Bali beeyagala ffosaamu time. Bannange. I need to read them. Seetaaga kubisoma nze. come on, you're not even a little. Kyogamba toli curious kumanya ngeri gye yali amulowoleza. Andi nze ku sayidi yange bibiri mbyayita. Zirabika zinyuma. You are not the one living in his Si gwali mu nnyumba ye. parents' house. Si gwali mu nnyumba y'abakadde be. Si gwe weetoolodde buli kimu kyonna. Nze buli kimu kyonna ekiri wano kinzijukiza Seruganda. Laba n'ekisiiga. Olaba ekisiiga ekyo. Specific. Jenny yantwala n'angamba specifically mutugule ekisiiga ekyo nga tukigula ku mazaalibwa ga bba wange. Ne mugamba kuva ddi nga bba wange ayagala ebisiige. Omanyi kye yaŋŋamba? Gwe tomumanyi nga nze bwe mumanyi. Nali ndowooza asaaga kiboozi. Thing. Yali tasaaga. Ekituufu kinti yali amanyi bba wange n'okusinga nze. Omanyi kye tugenda I okukola? hate this thing. I'm so excited. Ekisiige teweetaaga kuba nakyo tusooke tukirwane. Okay. Bajja. Okay.
mukazi watu yasacrificinga time ye yona jasi okubererawo omusajja akubererawo sister we. Ne imagine kibamusasula kimu kyokka kutandika kweyagala mabega we nga tamanyi. Where are we going? Patience, grasshopper. Okay. Ono yaleeta nakyana amuleeta ebbali. Tegese ekiberenge. I'm wooing you with my popcorn making skills. Njagala kulaga nti ni mulungi mukola ekiberenge. Perfect combination of butter and salt. Mulimu akannyo n'akazigo. Yes. Where's everyone? Abasigadde bali ludda wabbo. The floors. Bali mu cleaninga ewasigadde. We have the theater too. Kitwala essaawa na 8. Ekifo kyonna okukalaso kati tusobola otulaba wano obudde bwonna bwe twagala. Tugenda kulaba ki? It is a surprise. Why sali kasegere soko yiweko sinema kono ngenda kuyiwako. Wano wetuli tugenda kunyumirwa. I cannot get over how much of a mess this is. Nyumiddwa ku kye tukoze. It's everywhere. Wait, look at me. Soko gire bwoti. Waliwo kano mbadde njagala kujjako kano. I think it is. Olowooza kaki kano? Sosonkole etoleki. How? Kaze katya. Ndabira ddala kyabulalo. Nyumira okuwulira ng'oseka. Nawe Mr. Sirius oseka. Jona. Oh, you're always so serious. Gwe buli kaseera weefuula Sirius ne ku ssomero weefuula nga Sirius. With the glasses? I mean, come on. Kale ate bw'oteekako obuwaani. I've made it a point to notice everything about you. Like what? Wandeetera okubanga nsobola okulaba buli kimu kyonna ekikolekoko n'ekyaki. In hatred for watermelon Jolly Rancher. Engeri gye wali toyagala bujeri buno buswiti nga tobwagala. Ninga tete bwina buzibu. Didn't hate them. Yamuga buswiti naye si bwinaako buzibu. Actually nali mbwagala nnyo buswiti. Saved them for you. Just wakuba ebiseera ebisinga nabusevingira gwe kuba nakimanya nti gwe bw'osinga okwagala buswiti obwo. Nabusevingira nga gwe. Wow. I'm checking Elijah. Rodi amulaga nti kubira ddala yali crash. Abagenda kyava mukwata. Jona tokola nsobi. Tokola era. Both going through a lot. Fembye essaawa zo tuyita mu kaseera akazibu. And we are angry and Tuli vulnerable, tuli. I met you. Yamugamba nze nakwagala okuva ne nakulaba. This is not telling you how I felt before Chris. Kye nejjusa kwe kubanga saasobola kugamba ngeri gye nali mpulira. Chris n'agenda akutegula. Era saa zino ngamba kale singa nalwana ne nkufuna. Kuba nze nakwagala kulira amabega. Kakati. it doesn't matter. Nika tekina makulu. What I felt then, it doesn't matter what I feel now. Ne bwe mbanga kale nanga nalina mwaka kumatira way back then nakati nikati obulamu bwakyuka. Oh, Clara. Everything. Nyina Clara. Clara. Nze buli kimu kyonna kyesigamye ku mwana wange oyo obuwala. You're from the truth. Yes. Omwagala ate ng'omuprotecting okuva eri amazima okusiza kitawe kyakola kono yes. Atawe numa n'ejjiiko. Find them, okay? Zino ebbaluwa zitwale nga tanaba nazigwako. You do not know what it is like to put somebody else before yourself. And Yamugamba gwe tomanyi bwe kiwulikika tomanyi bwe kibeera. To put yourself before somebody else for 17 years. Myaka 17. It's like, okay, that's why I left all those years ago. Yagamba simanyi bwe kiri olw'ensonga y'ensonga nange nagenda emyaka egyo gyonna. Naye navaawo ku lulwo. I've ever done. Kubanga nze ku nsi ya Katonda ekyali kinnuma. Kwe kubanga buli kaseera nkulaba ng'oli ne Chris. Omuntu gwe nali matira. I love you. Nakati sigenda kulima nkyakuyagala. Nakomawo era nga nkyakwagala. Sokolindeko abasajja mubuzaabuza. Kati ate sister wange. I've heard. Wali omwagala? I did. Yes. Nali Do mwagala. right by her. Just okusigala naye nali njagala nkole ekituufu. And neither did my best friend. Naye ate ekyewuunyisa teyakola kituufu. Dictate the rest of my life. Naye ate sigenda kuddira ensobi gye baakola. Egezeeko dictatinga the rest of my life. Agambye nze nali nsazeewo nkola ekituufu kale mbere ne sister wo wuyo muzaddemu omwana nga ngenda namuwasa niwankubadde crash yange nene yali ku ggwe. Says who? Namugamba naye bo tebaasobola kukola ate ekituufu. Where? Muganda wo teyasobola kukola kituufu. Mpozi ng'ogasseeko ne bbaawo. Baatuyitamu akanana naye sigenda kukkiriza nsobi gye baakola. Ate ebe nga njeetikka. For that. I deserve to do better. No, I'm glad you told me. Bano bali wano. And just so you, Kano kamugamba ndi mbeerera. I'm having Nange njagala nkugambe sex. siri mbwangu kweggala. Kamugambye ssebo kali mbeerera tekalabangako tebakatunuzangako mu mbuga za sitaani. We should wait to have sex. Nze mbadde ngamba twandirinzeeko at least tukikolera ku prom. Sure, but Olabye otya mu nsonga eyo? I mean, shouldn't I ask you first? Siteekeddwa sooka kusaba sure, but no. okusaba okutwala ku prom party.
saagala bintu bya proposals. I hate those things anyway. Nange sibyagala. Kamugambye sebo mberera peke yake. Tekatulangako nga mbuga za sitaani kakyali piwa. Nini kamusuubiza kamugamba tofaayo. Ojja funa kintu kidogo. Ojja funa kintu kidogo. Nakyala yakwate kuba n'asooka ijjako empeta n'agiteeka eri. Nasala wasooka ateeketeeka obuliri. Ebimu ku ebintu byateekeddwa otuukiriza make this house your own. Bagifule yo. Giteeketeeke nga bw'ogyagala. Tengeri gye yali omukubi wa kola drawings. Yasala wasooka akole sketch okusaako ekyo kyayagala. Laba nno omukulu atolooza tebamukubyeko taatu. Kubyeko taatu kiri kyamufuna kimukontrolinga tali kategereti kye kimukola. Nakyala okusobola okwebuzaabuza okwedistractinga yasala wali modelinga ennyumba. Beko byatereeza. Kati omukazi watu yalina okwapulayinga. Bino nno bigwa. Aba atereeza eri atereeza ebigwa eno Katonda watu. Onabuulira. Ebituseetse okenfuluma enve wadu. Kakati lwadi abali yasala wasooka amusirika message oba osanga ayogeremukko naye. Naye yalaba nga kyebeka ajja mwongera busungu bwerere kubanga yagaba buli kimu kyonna ekyennyumba ebibaddemu ebikadde byonna yabifulumya. Ginabeera nabipya. Nubamutute muhora. Salika segereti abadde adduse. Bamusekerera musaatu bami. Okay, what are we playing for? Katugenda kuzanyira ki? Ndooza sigala. Money? Tuzanyire sente. Nze sina sente. Let's play for air. Kali tuzanyire air. Trying to make air happen, Gramps. Namugambye ekya air kiveeko jjajja. Nakyala yajja alubamu mulimu ebifaananyi byabwe bonna bana. Agenda okuza waliwo ekifaananyi bambi yali takifuddeeko. Baali kapulu nga lwodi amaaso ate agatadde ku ye. Lwodi amaaso yali agatadde ku ye. Mbutuufu bwagezaako okujjukira mu kituufu. Kali kamwinako crash kasajja katubambi. We back. Not good to fly. Chosen the habit that I'm dropping. Coming down's exhausting. I deserve some rest. Dabano bano. Did I do something wrong? No, actually the opposite. Sorry. Don't be sorry. But I do have to get to work. Nyina okwate kuba ogenda okukola. Time for me to go home. Kaseera kange kakuyitamu. Yeah, my mom's on some kick redoing every room in the house right now. Mama wange akyali mu kugira ine ebintu byatereeza ebitanda yabigabye. Engoye za kitange yazidonetize. It's like she's like kwegamba trying to make it like he never even existed. Alinga ayagala okulaga nti taata obatabangawoko. Sikitegeera. This will be my first birthday without him. Eno yegenda okubeera birthday yange esooka. Wait, when? Tomorrow. Yankya. It's not a big deal. Genda kubeera birthday esooka nga kitawe taliiko. Happy birthday. Happy birthday. Gambi birthday yankya. Hey. Hey. Why? Morgan. Nakyala yamuyita. I didn't mean... Munayina abadde segezeza.
ebyo soko bivweko. Oh my God, I can't believe Katonda watusobola kikiriza mu bifo ky'okwogera atandikiddewo mbi buno. I had the full speech plan. Mbadde maze oteekateeka bye ngenda Aisha katayi obadde ki bw'oba osazeewo tukitandikeko laba ate omwana bw'abasanga ya Rabbi Clara, manyi respect gyawa Sseruganda yamugamba genda maama genda Clara, oli disgusting maama please va ku luggi lwange genda how can you open your door. bami ngenda kusaba gulawo oluggi lwo mbadde ntaba nyingire twogere Clara ngenda kusaba gulawo twogere olutayagala kwogera ddagira Jona yagamba Jona genda kati olw'obusungu naye abaana abatiini bannange Come over after work. yasindikira Sseruganda Messi n'amugamba nti oba ovudde ku mulimu gyangu nzije wammwe Yes. Eh. First window, left of the front. ogenda kujjira ku ddinisa erisooka ku saidi ya kkono ate bw'oba jjangu n'akagatto jangu ne Endon nambuuza are you sure 100% namuterako ekyamusabba jangu bulaza atolowooza yalinda okunyuka nakyala asazeewo kati ebyala agenda olw'obusungu ebyala agenda bigawa ala yasooka neyebuuza ne kati mutuufu ngenda nkola ki omukulu azze tuzze baaba beffe bali abayita madinisa beffe abasuubiziddwa ate maama yeebase okay bamugambye si bajje n'akagatto ajje ne ka Endon akalina Endon akalina bannange you look beautiful bannange I wasn't expecting this soon. manyi mbadde sisuubira nti tugenda kikola mu Nambiro wali ogambye ku prom Midnight, it's my birthday. anti ekyokyolwayo ku ssaawa mukaaga genda kubeera amazaalibwa gange si kyagala kulinda ngenda kuba mpeza emyaka kati egiriibwa wangi bwe baba bakusuubizanga kakasanga bw'otuuka osalanga mu bigambo toyogeranga bingi tuukirawo towooza mbu are you sure are you ready oyogera byaki muntu akuyise akugambye essaawa yakumusata ate otandisa are you sure are you ready obadde ki jangu buzi beera ng'aliko omusambwa beera ng'aliko emmandwa mwambulule akugambira eyo waayo sooka olindeko naye nga gwe watandise dda okitegeera baabano loodi ng'akassa bulungi ku Old Trafford Clara laba noono omusiru I love you nando byazzeebu bano abasiru beetaaga kuba mpi kakati mbolo kiki mbolo kuba bakukkiriza olwaliro otandise za I love you sooka omalirize okumanga then olyokweyogera ebyoyogera kakati nakyali nno mukazi wattu atandika okudda naye ngenda kukola ki banyiiza abo oyoke ono bo yeetaaga luyi yeesamuke okay agenda owulira tekakyali active kati ate kyekikaabya nyina kyenkoze mu bukyamu aneda oli fine ensonga teziri twogeremu buzibu kyate mwana nsonyiwa kabulaza kiri nti Mom and Jonah. agamba nti ensonga eri ku maama ne Jona Kissing. mbasiikanye bali mu kwenywegera Dad and Aunt Jenny are dead. And kyokka kitange ne anti Jene baakafa bano mbasiikanye bali mu kwekiisinga Mom gets big. simanyi bamaze ebbanga ki nga bali mu kwegadanga Really confused. kati ndi confused nyina obusungu bwange ensonga lwaki mbadde nsazeewo nga beebyalo katulage tukitegeera nga kyebika ebyalo baali tebabimuwa on good terms bali babimuwa lwa nsonga bamwejja kuba mweyambululiramu No way. oli munyiivu ku lwa maama wo kyekimpisizo neeyambululiremu ukola ki mbutuufu tobadde mwetegefu wagamba nti tulina kikolera ku prom kati kino badde oyagala kikola kwesasuza baliye nsonyiwa tekibadde pasono kibadde pasono yagamba ekintu kyogamba kibadde omukulu anyiize
aze yesunze alabika atambuza na bigere. Stay till you fall asleep. Yamugamba kale tofaayo sigenda genda. Ngenda kubeera wano ne paka ngenda kuvaawo nga weebase kale. Akakwatibwa ennaku. Of course you get back in your senses. Nosobola ogezaako otegeera, you become understanding. Otegeera bambi kye kayitamu. Toka n'oteeka ebbali obusungu bw'okkumma. Wadde oboze weesunze nosooka n'obiteeka ebbali n'ogezaako ku understanding bambi. Emotion trauma gye kalimu. Kaakati maama akeera ku makya akategekera ekyenkya. Nga bulijjo bw'ateyo kikola agenda okulaba omwana tavaayo. Clara agenda okwata ku luggi, oluggi luggale. N'ekisumuluzo kiteekamu naggulawo. Kyamala enviri ku mutwe. What the hell, Clara? Nga mu nnyumba mulimu. Gwe yita wano kati. A person. What the Yita wato fuluma mu ddinisa ng'embwa, yita wano ng'omuntu. Gwe tunaalabagana ku ssomero. I don't see you at school. Talina ku ssomero gy'agenda kulaba. What are you grounding me from school? Kati ogenda kungulawundinga. I'm grounding you from school. You're 16 years Olina emyaka 16 oli grounded. Actually, mother. Actually, ekyo kyajjo nawezezza 17. It's my birthday. Oh no. Tosobola na bitegeka okusinza nti obadde busy. You're having your birthday dinner here tonight. Tugenda having a birthday dinner yo wano ekyoka ojja kugirya mwana gwe. Birthday dinner ojja girya. Katudde bali ku ssomero. Hey, you okay? Adamu yamusika message nga mbuzo waayo oli bulungi. I don't know. Simanyi. We okay? Tuli okay? Kusya ku byatuusewo okyali okay nange? Ati weeraliikirira. Leero olunaku lw'amazaalibwa so yamuva mabega. Ate tamusubira mu yaye Still not aware of your surroundings? Kyogamba tonnaba kutegeera. You should be aware of your surroundings. Nkuleteddeyo kano. When did you have time? Kali wafunye ddi obudde ogula kano? I don't really know what you wanted. Nabadde simanyi ki kyoyagala so nentetenkanya. Muleetedde kano. Mutafu kali perfect. I love it. Nkaagadde ge mazima. Birthday dinner tonight at my place. Mbadde nsaba tugenda kulya birthday dinner ewaffe ekigamba. Invite whoever I want. Kikkirizibwa okujja kweri okussa ku ngeri gye banfulumizaamu n'amugamba nti ze munaye nsobola okuyita alina gwe njagala. Abaali wano kojja. Nokojja mulinako ennugu. Mira. Can you give us a minute? Mbadde ngenda kusaba soko tuwemu eddakiika njogere mukono oyo. Dakiika nga 2. Nabagamba Zulfa Appliances abakutuusaako. Gwe sirina kye ngenda kugamba. It's like neither of you ever cared about them. Sigamba nti oba mwali mubafaako. Let me guess. Kere ensonga ziri complicated. No, it's just. Clara. It's not my place. Yagamba nti okunnyonnyola ensonga zino sinze nteekeddwa maama wo. I want to talk to her again. Maama ye saagala kuddamu kwogera naye. Last thing she'd ever. Nkimanyi oli munyiivu. Naye ku nsi ya Katonda ekintu kye yandiyagadde osembayo okukola kwe kulumya. Tuli leeti mu kiraasi nze ngendo gisomesa gy'ogamba tuli leeti. Abaali wano bazze for dinner. I don't know if we've been properly. Simanyi oba tweyanjudde. Yeah, Of course. Mira Adams Daughter from her father's funeral to get her high. waddusa muwala wange mu kifo ky'okuzika kitaawe n'omukubya enjaga. Sex with. Nakusikanye mu kisenge ekiro ogenda mwegala wayise mu ddinisa. Oh, That was you. si ye gwe. Yeah, I think I'm just gonna. Webituuse kanziruke ate olagawa. Birthday? I can. Leero mazaalibwa gange nsobola okuyita omuntu yenna gwe njagala tosobola kuŋŋaana. Ate ani aggaanye? Baba bali wano nga n'onazze. Aya. Ate mpozi n'ono gy'ali. I can see you've done the same. Naawe okoze ekintu kye kimu. I just came to drop this off. Nze jasi mbadde mpitiddewo okuleeta kirabo. Sigala. Hey. Sigala otwegatteko. Tusooke tuwulire katemba. Wamma sigala. This'll be fun. Bigenda nnyuma nno. Kiri kyabagaba bigenda nnyuma. Nga batula erudda. mobileshop.ug obusungu bw'alina tayagala nakulya. Awkward. Awkward moment. This is really good. Emmere ennungi mukyala Grant. Thank you, Miller. Webale Mira. And thank you, Mr. Sullivan. Naye Mr. Silvan. Recommendation letter. Webale ka recommendation later. Yeah. You finished your short film? Wamaliza ka short cinema. Been too busy having sex. Abadde busy nga tuhavinga sex kati yandikakoze ddi. Yogera kunyiiza. It's a joke. Nsaaga. Party. Line up, people. Bayi tuli ku party muleke kwefuula serious.
I really like the changes that you've... enkyukakyuka z'okoze mu nnyumba zino nzagadde mukyala Grant. Bit by bit. Yeah, mom's good with a tool. Maama mulungi n'ettuulu. Waaye Mogani. How about cake? Kale ate ekya keeki. As you both know, my mom makes best. Mwina mukimanyi maama yafumba keeki esinga. You must have gotten it done really fast because this morning you didn't even remember it was my birthday. Kineewunyisa okubanga ku makya g'olwali tewasobodde kujjukira amazaalibwa gange ko nabadde ngajjukira. Or sleep in bed together. Just Kyankwasiza ennaku kwe kuyingira mu kisenge ne kusiika nange olina emmira mu buliri. sleep. Tetwebase. Yes, we did. Clara, I know. Clara, it's inappropriate. Stop. si kirungi kyokola lekera awo. Speaking. Ndaba naayogera mbu si kirungi. You've been boning your dead friend. Ng'obadde ogenda maaso n'okweggala mukyala wa mukwano gwafe yafa. Oli ku muko omugenzi. A toast. Tunywemu. To my mother. Tunywemu ku lwa mmange. This year, she Omwaka guno gone from the most predictable housewife mu butuufu avudde ku ky'okubeera predictable housewife n'afuukira ddala at every turn. mu butuufu katemba mwereere. Be skipping season 2 because By the way, nyinza obutabeera mu season 2 olw'ensonga drama program. nakkirizibwa mu drama program ku university. What? Ekiki? Yay! Yes, bampadde. Shaplied ne bamukkiriza. Thank you, Mr. Wabula ebituuse zikyasobola gumiikiriza mbeera eno. Oli avuddewo. Mira. Clara? Clara. Lexi, I think you should head home right about now. Lexi we bituuse kwate kuboddeka ng'omaze okulya. Nedda yabadde ya stay over. Right. Olumala okulya nkyaliwo sina gye ndaga. Mira soko olindeko naawe. When were you going to tell me you got it? Kati wabadde ogenda kuŋŋamba ddi nti baakuwadde. We found out today. Nange nabitegedde lwaliro. I'm on the wait list. Kankuyozeyoze kwanze nkyali ku waiting list. Mira. You keep using me to piss your mom off. Oyagala mbeere wano osigale ng'okozesa okunyiiza nnyoko nkutadde nze. Ontadde? What, you're just gonna sleep with So kakisegeeza wabadde ogenda kunneggala omale onsuulewo. Totandika bireeta ebyo totandika bireeta gwe wabadde oyagala okunneefunira. I mean, they disrespected the two most Nze ekinnuma bali badisrespectinze abantu ababiri be mbadde nsingira ddala okwagala kati nteekeddwa kweyisa ntya. The one with problems. Olinga agamba nti gwe wekka alina ebizibu. Next week. Nze jjajja wange agenda tandika chemotherapy. To be stuck. Sinaba nafuna ssente zigenda kutandika kunsomesa. Ngenda kubeera sitaka katonyumya. Mukazi mwabaaki. Bo balowooza buli kimu kyonna kirina kwetololera ku bo. Balowooza be bokka babeera n'ebizibu, be bokka be balina okulowoozaako. Muntu aba n'ennaku yo olw'okusirika. Hey. Why? So, it seems like now... Nze ndowooza kano ke kaseera akatuufu kwe tugenda okukubira embwembwe yaffe. Nabadde ndeese ekirabo kyo kiikino. Kuleetedde eno maŋa. Let's get out of here. Tuve wano ge mazima. Where are we going? Tugenda kudda muzaawa. Jenny? Njagala genda sika na kitange. Ng'ogasseeko ne Auntie Jenny gye baabaziika. Oba osanga gye tuba tutuula. Bano bagenda ofuluma ng'emmotoka esimbudde egenze. off. Kali badduseewa. Bajja. I miss you, Aunt Jenny. Njagala okimanye nti kumisinga Auntie Jenny. Kumisinga ebiteekanika munnange. You were like my best friend. Walinga munywanyi wange enfanfe. But No, you know what I mean. Manyi kyentegeeza. no, I get it. She was cool as shit. Of course kimanyi yali mukazi. Yeah. Yeah. Drink up, girl. Kwate kuba wutaka drink. Let's go see my dad. Tugende soke tulabe kitange babadde ku ntaana ya Auntie Jenny. Yeah. Gamba katugende tusika ne kitange. Mukazi watu yali wano ng'alinze. Balinda bakwate ku bakomewo naye nga tebakomawo. Agenda okuzza amaaso nga baakutte ku bugenda mu semitali. Bonna abasinga abalinako katraka. Osobola okikkirizaamu ndeetinga sali kasegereeti. Can you believe I lost my virginity to... Nange ssebe embeerera nno baagitwala Mira. Wait. Lindako. What? Are you guys broken up now? So kati mukyawaganye. I don't even know Simanyi na kumanya ki kye tubaddemu oba tukyawaganye oba tetukyawaganye oba tubadde mu relationship. me. I mean, it's like... Tegamba. Nange kennyini embeera gye ndi mu mbanja kwekyawa. Ali mu mbeera nkakkali baami tabitegeera. I did it to her, and then I just... Ekintu kye nakoze nakikoze kwagala kulumya mmange. Kyokka ate ne nkomekerera nga musaatu Adamira gwe nnumiza. Walking disaster. Nze gwolaba ntambula nga tsunami ndi tsunami walking disaster. Tabitegeera. All of this is my fault.
bino byonna nze kulwange ndaba nsobi yange n'osonyiwa taata nze yaviirako bino byonna munnange kakino yenenya ku byatuukawo oba ebya anti w'okufa ne kitaawe agamba nti nsi Clara We need to talk. jangu twogere wedde akuba amazzi kyokazza ka balansi muvuga amugyeyo amuzeeka bayika era motoka yange yamuleete waka I'm never drinking. wabula siga akuddamu kuba mazzi nateera kubanga gasiiwa okimanyi nti nsobi yange Your mom and you got drunk. It happens to almost every teenager. tuteekeddwa kwenenya ekyokunyiigira maama wo n'onywa bibaawo bituukawo eri abaana ab'obuwala n'agamba nti accident gye baafuna yali nsobi yange kyembadde nkugamba nyiisokolindeko kale kino kyamuluma okubanga muwala we bambi yenenya bali ekyokubanga baafuna akabenje temanyi lwaki akyogera bw'atyo kaavaayo kalina kihangoova Yeah, omutwe gwetoloora a lot here. ate gugenda n'okkuluma okyali mukota naye gugenda kuluma jangu otule wano ofune nkwe ku bukerenda bujja kuyamba okuzzazaako kwata musaba atuule awo Last night, ekyo kyajjo you said something I wanted to. waliwo ekintu kyewayogedde ne ŋŋamba nti nja kubuuza ng'oteredde You said you wagambye blame yourself for the. nti weenenya okusya akabenje Would you think that? lwaki oba weenenya lwaki olowooza nti yali nsobi yo yamugamba olaba It's my fault that they're... yali nsobi yange okubanga ababiri baafa ekiki I didn't know that she was driving. nali simanyi nakumanya nti ye yali avuga It was just... text mom just... so kati nga ndi mumusindikira meseji ez'okumukumu Sweetheart, she was not driving. si ye yali avuga nekyewunyisa kitaawe yali avuga emmotoka Not your fault. It's si nsobi yo okubanga baafuna akabenje oba osubira nti wali oyogera naye mu ng'avuga taata we yali avuga Aren't you telling me? kiki ky'otangamba taata yali avuga nga baddawa They're really together. baali bombiriri nga balina kye bakukusa this because kino nali saagala kigamba olw'ensonga I would never want you to think less of nali saagala obalowoleze kibi but your father. nali saagala kitaawo omulowoleze kibi nali saagala anti wojeni omuloweze kibi nali saagala naye nga tebaali bakola obwenzi yes baali bakola obwenzi baamala bbanga kimbwenzi nno okumala ebbanga baakikolera nno ebbanga naye gwe wali tolowooza nti neetaaga okumanya Nice of them because nali ngezaako okwagala oprotecting okuba eri memole zaabwe olw'ensonga kitaawo tetuganye yakola ensobi ze yakola and the same goes. naye mulimu ezimu ze yakola nga ntuufu kwegamba ne anti wo You and Jonah, I saw you. That was the gwe ne Jona nabalabako nze ne Jona yali kiisi yaffe esooka gwe gwali gusooka sigamba nti twali tweyagala done that to your nze nali sobola kikola kitaawo wadde anti wo nali sobola kimukola nali sobola kibakola nga balamu naye ate bo baakikola baakuyitamu akanaana yes they did it they did it ate kati naakola ki kyatukawo sikyasobola kijjawo wejjusa okuba nga bafumbirwa taata I couldn't kisobola kwejjusa and do it all the ne bwe kiba kyetaagisa kuddayo mufumbirwa nate era tekigaana when one thing happened differently you wouldn't be here. kubanga singa wabaawo ekiba kikyuka mu mbeera yange naye gwe ate oba togenda kuzaalibwa mu byonna nkutwala okubeera ekintu ekyenjawulo. There is no life Clara tewaliwo obulamu bwe nnyinza kwagala nga tobuliimu. Tewali bulamu bwe nsobola kwenyumirizaamu nga tobuli mwana wange. Jona yamusindika akameseji amubuuza oli oke buuza nakyala. You deserve to be. Ne mbutuufu maama, you deserve to be happy. Bali we baba bakikola kati baavaawo. No regrets, tewetaaga kwejjusa. both deserve to be happy. Anti fembi tugwana okubeera abasanyufu si jejeka. Naye oba olina omuntu ogwoyagala, fight for him. Fight for that love. Oh my God. Laba noono. Oh God, Claire, we're going to be late for school. Wai tugenda kubeera kikeezi ku ssomero. Yeah. Tuli mu weekend. Ha? Tuli mu weekend. Lexi. Mkazi watunga ali wano. Mama amugambye fembi tugwana okubeera abasanyufu. Wrong about everything. Naye n'osonyiwa nabadde mukyamu ku nsonga zonna.
There's so much I need to tell you. waliwo bingi byenjagala okugamba. Lame, Clara. Byono byensindise kirabika tebinyuma. Bali wano naawulira ka message. Lodi tabanga nzijeemu. I'm sorry too. Nange nsonyiwa. Soon can I see you? Nyinza kulaba mu bwangu ki? Yeah. Sali kasegereti. Why gwe Sali? Where is he? Ali ludawa. He's. Hari. Hey, Miller, I've got Claire here, and she. Why? You're right. Clara wuyajja. Sprinting. Wuyajja dduka. Excuse me. Dduka gyamunoonye gyali. Munnange. Bw'ofuna omukisa okufuna omuntu akwagala ate naawe ng'omwagala. Deeta gwe kathwiti n'akasuula ettale. Baabano. Kisinga n'amunywegera. Naye wano ng'atula ebifaananyi by'abakyali baabwe. Yabiisaawo n'abizzaamu ebbali. Bali mu buswiti kubujjayo. Always miss one. Baabo. Nabagamba Danbeera nja kutuusaako BW Benja Sika ne Wakiseka. Oba oyetaaga BW Benja ziri original genda osika ne Danbeera Linje. Ate nga amategeeza Diamonds Free Primary School abaseka ne bamukimbe gyebuddo. Mutwaleyo abaana. Nabagamba essomero eryo. Kali aba afuluma agenda asika ne Nakyakumbi Nakyalaze masekati g'enkuba ng'ali ku mulyango. Got it wrong. Mbutuufu twakikola twatomeramu. Ensonga yandibadde yange naawe. Amugambye ke wangamba nakajjukira twakola ensobi. Ensonga yandibadde yange naawe. Tetwandibadde nabali. Twandibadde ffenna. Manye ebiseera ebisinga kiba kirungi tu realize nti omuntu gw'otomedde mu kyamu mu budde nga bukyali. Osobola okudda ku kkubo. Kubanga oyinza okukomekerera nga okitegeera. It is always okay. Once you get to realize nti omuntu gwe natomera si ye mutuufu gwe nteekeddwa okubeera naye. Run away. Noonya omuntu omutuufu gw'oteekeddwa okubeera naye. Kubanga omukwano guteekeddwa kubanga gunyuma si kubeera mu bulumi nakwejjusa. Teekeddwa kubanga tunyumirwa, oteekeddwa kubanga onyumirwa. Niba okizuula nti teri ssanyu, tandika nga tekinaba kuba kikeerezi. Kuba gyekko mugenda mu maaso n'obeera mu mbeera enkyamu, bulumi bw'oba otambulizaamu. Ng'amaze okuyita omwezi. Thank you. Hi, Mom. Nabagamba Joystar Fashions oba okimanyi weetaaga ekikombe eky'omulembe noonya abayitibwa aba Joystar Fashions. I'm on my way. Basiikanibwawo ku Ham Shopping Grounds. Nakyala kati tuli mu festival season. Nabagambye abantu ebintu babisaze. Gendayo ofune ekikombe eky'omulembe. Asuubuza ataaguza kinnoomu. Hi. Abaaye. What's going on? Ki ekigenda maaso wano muli ku ki? Lexi. Surprise. Oh. Lexi surprise yaki? Gwe gyatugenda enkulage. Yamukwata ku mukono. Mbika amaaso. Kino kyetaagisa, kono of course kyetaagisa. Kuje tukutwala kyetaagisa. And okay, stop. Mpola. Ogenda gwa. Tada. Akiri okuza amaaso nga Rodi ali wano. Kakike mubaza. Yangu gwolabe. Nakwate kubona gye yababuza ate mukola ki? Anti gwe soko gyolabe. Bifunga tulabagenda maaso na kubuza bingi soko gyolabe. Kwate kubona amuleeta. Please. Okay. Tuula. Mboke. Okay. I'll Kale. start off with saying thank you. Yabagamba ngenda soka mbebaze mwina okubeerawo ekyo ky'olwaleero. As we all know, Ffenna nga bwe tumanyi it's for film school. mbadde ku waiting list ya film school. And Era we twogerera. I got in. Bampadde bannange. I'll be done. Awo wakabi. Going to defer Naye ngenda kyesonyiwa. for a while and take care of my. Njagala nsooka endabirira ejjajjange kuba kati alina ogenda kufa chemotherapy. Gasiya.
Boy, I've been telling you since. Omanyi kuvira ddala mabega mbadde nkugamba nti oyina empewo nyina empewo waliwo kibayita rights to air. Lived in New York back in the day. Omanyi nabeerako mu New York okumala ebbanga kikyoyogerako. Cities you can buy. Omanyi mu bibuga osobola okuba nga olina rights z'empewo. You know, people can't nga tokkiriza bantu kuzimba kumpi kuzimba mu maaso ebintu ng'ebyo. own a little piece in So kati nyinayo empewo zange eyo mu Union Square eyo. dollars last time. Waliwo abaagala okuzimbayo so kati empewo zange ziri worth million nga 5. Any home health care if necessary, and your tuition. Nzisobola okuyamba okusasulira nange okuba nga ndabirirwa nga ndi mu ddwaliro ewaka. Amazing news that will. Agamawulire siganyi masufu naye ebyo tujja byogerako oluvannyuma. My bad. Sewo taata ayinayo eyo space ye. Clara. Ate ensonga kati eriko gwe Clara. Is for you. Agamba kano kasema ke nakoze nakakoledde gwe. You're the star. Ate naturally mu kasema kano gwe star. Kalinga ka documentary. Wamasoko tekeko sali kasegerete. Ne bashaako. A love story. It's been 14 years, Mama. I'm dead. Myaka ebiri emabega yali Mama. ali mu performing a drama. Remember? Myaka imagine 2 years back. Yeah, gotta. Lodi Sewo yali amufiliminga. I directed this. Yaliwo nejjajjaawe. Gwe sirika naawe. Sirika tulabe ka sinema. My grandson. Jjajja ayogera mu kamera n'agamba muzzukulu wange nalabika subaradde. Let us look at one another. Byali byadda nga tebannaba kusiikana. Erinnya lye yaani? I never realized. Clara. Bamuyita Clara. Clara Grant. Clara Grant ge mannya ge. Kibula omuzeeyi yagenda n'ambuuza ye gwe Clara Grant. A veil to my grave. Or if Kaali mu kwakitinga. you'd actually Byali biseera byedda. do any human Lodi yali yakafiriminga. life while they live it. Ate nga kakitinga bulungi. Every minute. Wow. Hey, Clara. Unaalaba muwala we. Waye Clara. I know you said no lame prom. Nkimanyi wangamba toyagala leemu prom proposals. So I hope. Naye essaawa zino kansubire nti kasema kenkulaze okaagadde. I think you should go to prom with me. Era mbadde nkusaba tugende ku promo ffenna. Olabye otya? It's all good. N'olunaku lwe baakwata ekkubo okujja eno Sewo yali amufiriminga. But I still think you should go to prom with me. Maybe don't. Oh my God. Yali amufiriminga nga bw'akola ka documentary. Baabano. Clara, I think you should go to prom with me. Yeah, right. Wow, dude, yeah. Okay, so here's the thing, Clara Grant. Kati ensonga eri bweti Clara Grant. Kati n'olunaku lwe kaamusanga nga kagenda ku birthday ya olunaku lwenyi lwe kaasooka okwogera naye ng'ali mu kutegula bino bi signposts. If you turn around and offer me a ride. Kaamuyitako n'agamba nti nkirabye ogenze naye bw'okyuka n'odda emabega n'ontwalako. I'll just assume that we weren't meant to be. Muli nja kusuubiriza nti oba osanga Mukama yali atuteeseteese tubeere ffenna. You're coming back. Aha, nkulaba wuuyo okomawo. Lodi yaviira ddala mabega nga nakyala amwagala. Clara Grant. Olabye otya Clara Grant? Me. Kati ogendagenda ku promo nange? Of course. Of course ayiweero. Kibula yamugamba n'amugamba nti nekyewunyisa Sherubi yalinga backup plan. Nze crush yange eri ku ggwe. Kuva dda mbadde matira ggwe. Kajja ne kamugwa mu bibuno. Allah. Could have just made you a video. Kale singa nange nakolera ka video oba osanga kyani saving the time. Mama yawulira essanyu. Sorry to interrupt. Mune munansonyi obayingirira Mira. Ekyo kyokoze kibadde kyanjawulo. That is respectful. Your prom date for a second. Ofaayo singa nsooka nenzijjawo ku prom date wo nenjogeramuko naye akatikitiki. I'm gonna keep you for long. Bajje bali. I wanted to say that watching you on that Mu butuufu okulaba ng'ozannya katambi ako kalina engeri gye kaye. and so fearless. Kindaze nga olina obwagazi tolina kutya. Okay? I want you to follow your passion. Njagala ogoberera ekyo ky'oyagala. Ignore everything and everyone, even me, mostly. I'm just blown away by the person you are. Baabo. I'm only who I am because of you. Yamugamba embeera gye ndimu ngirimu lwakubanga ggwe. This far. Gwantuusizza eno. Gwe kiba omanya nti oli wanjawulo mwana wange. You too, Mom. Era nga nkwenyumiriza muko nange nkwenyumiriza maama. Weebale. Nkwagala bitya. Nabagamba kojja gawulidde kuttaanya ku sayidi y'abaami. Bw'oba okimanyi nti olina ebikutaataaganya naddala mu nsonga ezikwatagana ne noonya kojja gawulidde kuttaanya. Kale weekatyo bwe kabadde nabagamba VJ Junior the Incredible Eva Challenge but never equaled.
kabadde ka simple love story, kabadde ka romantic drama. Baleeta akapande ne bakassaawo. Tubakubire. Delivery. Twagala ka delivery. Definitely delivery. Twagala ka delivery. Kale sewo. Oliwa. You guys do pineapple on pizza? Mukola pineapple on pizza. Wow. Webatyo bayita basobola okweyogerayo. Nabagaba the incredible. Ku mutimbagano gwa buno waaki. Mukama abankumire. Mbagala nnyo. Tulaba akaddamu tugenda mu kaddamu essaawa eno. Tugenda mu kaddamu. Temuvaako. Drive slowly. I know every road in this county. Maybe that ain't such a bad thing. I'll tell you where not to